Nkwaniriza olunaku olwaliro ennaku z'omwezi 30 omwezi gwa 12 omwaka 2020 bwe njogere bwe ntukitegeeza ntusigaza olunaku lumu lwokka lwankya okubanga tumalako omwaka ogwa 2020 abasinga gwe babadde beevuma nga bagamba nti 2020 kyaka kinkwasa nnyo ennaku nti gy'okoma okuvuma mu mwaka 2020 buli wempita ndabayo abayiwa matiriya abazimba tuva mu mwaka 2020 ogw'obwavu naye kizibu nnyo okubala emmotoka 10 nga temulimu eri ku BH temuli eri ku BJ oba empya. Ekibuuzo ekiriwo nti abo abasobodde okugutambuliramu bagutambuliddemu batya. Kaseera kakwefumitiza nakwekuba mu tooki nti gwakaaba omwaka 2020 lwaki ogukaaba nga waliwo abagwenyumirizaamu. Nga bulijjo nze Ssentongo Frederick Lugonvu gyosinzira okubeera ng'otulaba abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda mbaaniriza. Oyinza okwebuuza nti lwaki kirabise bwe kiti nga kya njawulo. Abantu bangi betwegomba betugamba nti baamala betugamba nti bali bulungi betulowooza nti bali mu nsi yaabwe mu nsi Uganda. Simanyi oba ontegedde. Abantu bangi betulowooza nti bali mu nsi yaabwe mu nsi Uganda. Naye ekibuuzo nti eyo ensi gye tubabalira tusobola okutuukayo kubanga buli omu gy'ayayaanira. Bw'okyawa akusinga okyawa buli kyalina era tojja kituukako. Ssentongo Frederick Lugonvu ge mannya gange nabasuubiza nti nja kufuna akaseera n'olunaku nfune omu ku basajja abasinga obugagga mu nsi yonna. Nga mu Uganda kizibu okumenya abantu abataano abagagga n'omuleka emabega. Ndi naye nja kusaba control sooka ompe kamera etunudde mu mwami Hamis Kigundu yekka. Ennaku z'omwezi 31 omwaka ogumazeeko mwami Hamis Kigundu. Naye ogumazeeko oli bulungi. Sooka obuze kwakulaba twabasuubiza nti nja kufuna era nkufunye ne nkusanga mu maka ago. Mwenna abaana bambalamusiza bannayuganda bannange mwenna era nga mbakulisa omwaka gubadde muzibu tubadde ne covid katugenda mu biseera bya kulonda nga n'obwavu bubadde bungi okutwaliza ewamu naye alhamdulillah Katonda atusobozesezza okugumalako ate tusaba atuwa obulamu tugumaleko nga tuli balamu ate tuyingire n'omupya nga tuli balamu tusigaze olunaku lumu lwokka kyokka tusobola kugamba nti omwaka twagumazeeko dda waliwo abagenda tugendako mu kaseera ako naye Mukama bw'aba ageza ebiseera ebisinga. Omwaka gubaddemu ebizibu bingi bangi bagwevuma bwe nze wano mbaze emmotoka zibadde nga nnya nga nzirabako nnamba mpya. That was a by the way. Tujja kutuukayo kino kitegeeza ki nti wakati mubamu mu kwevuma omwaka 2020 waliwo abagwenyumirizaamu. Kino ne kituzaayo mu ndowooza eza bulijjo nti wakati ng'abantu bakaaba enjala waliwo ababeera bagaggawuliramu abo abakaaba enjala. Oli bw'asoma akatabo ka Success and Failure based on reason and reality wano ndaba nga tutuukirawo ddala. Reality amazima ne reason okwefumiitiriza. Kwefumiitiriza kutambulira mu bugagga bw'omuntu n'enkulaakulana y'omuntu. Ekigambo ekyo kyangu kwogera naye kirimi bannayuganda bangi okubatuusa gye baagala okulaga ne bakyawa abantu abalinga mmwe. Bannayuganda bannange mwenna abandaba okutwaliza ewamu nga mbakulisiza mwebale kuyita mu mwaka ebitusomoozeza bibadde bingi naye nabawandiikira akatabo Success and Failure based on reason and reality nga ngezaako balaba embeera omuntu gy'asobola okuyitamu okulaba nga yeesitula ate n'afuna obuwanguzi mu nsi. Reason and reality in brief kitegeeza okubeera ng'oli w'amazima eri ggwe n'oteekamu n'okufumiitiriza okutwala ebintu nga we biri si kwerimba wabula obulamu butwala nga we. Reason and reality era reason and reality are the gaps between success and failure, obuwanguzi n'okulemererwa. Bannayuganda bannaffe bonna batulaba oyogedde ku nsonga n'ogamba nti abantu abasinga bakyawa abayina. Kisi kya butonde feelings are natural and emotions era nze sisobola kukyawa muntu nti lwakuba afunyeeko obukyayi lwakuba nnyina buba bujja kuba ffenna twatondebwa nga tukulira kuba bulungi era buli muntu yali agadde okubeera obulungi. Naye ate okwawukamu ffe abamu kati nga nze omanyi ffe mu busiraamu tugamba nti buli ekibeerawo mu bulamu kibeera kigezo. N'obulamu bwennyininyini kigezo kuba Katonda akutonda ku nsi ng'olina omusinza n'okubeera omuntu omukkakkamu eri gy'ali ng'ebitonde byonna ebirala n'abasinga tubeera ku nsi netufuna amalala ne tukola ki. Naye nze Katonda angezisiza n'emmaali kuba agimpadde alhamdulillah
naye ekigezo kyenfunyemu nti nga ye nabagambye mabegakaawo abantu ensi tolina gy'osobola gikungulamu nnyo ne wobeera oli mu nnyumba nnene nga gy'olaba eno osigala osula mu kisenge kimu nga ye nabagamba n'ekisenge kyennyini osigala osula ku kitanda ate n'ekitanda okisulako oludda kati n'obeera oli wakulya mmere oli essowaani ya mmere ki emu n'emmotoka nga woozirayo mu lujja tosobola kukeera ku makya n'ogamba ku luno nja kuvuga emmotoka 8 zonna yazifulumya era ovuga emmotoka ki kati obulamu bw'ensi tulina ekyo tusobola bukolako okuggyako kati ate gagambye nti obulamu kigezo buli katonda kyakuwadde kibe kigezo eri ggwe kati ekintu kino nze nga Hamu kamwa koogera kimpadde obuvumu ne ŋŋamba nti ogaggawala ng'omuntu tekigasa nga society gy'owangaaliramu banno bali ki wansi era byebimu ku bintu byengezaako okukola nga woolaba abantu abasinga bagamba obugagga kyama naye nze navaayo ne mbawandiikira akatabo ne mbagamba nti bannaye okola bino ebintu wammanga osobola okufuna obugagga mu bulamu ate sinaki nga ye mbagambye success and failure based on reason and reality n'oba toyagala kumpuliriza ne mwali badde era ku comment zinateekamu n'omuntu olina okubeera ne good listening skills nabagamba nti ignorance actually the first element of ignorance is inability to know that you don't know obutamanya nti tomanyi kyabutamanya obutamanya nti tomanyi kyabutamanya naye buli wogula obwongo n'ogezaako okumanya an open mind is open to success and all kugamba emikisa gyonna gyonna naye bannayuganda tebekkiririzaamu babeera bamanyi twalemu affe tetujja bifuna ebyo byabahamu endowooza eyo ki nfu kuba ndowooza naffe eyo ndowooza yakulemererwa waliwo mu Uganda okyogera bulungi mu Uganda ke kali ke natandikiddeko nti tuli mu Uganda eyawamu naye ng'abantu abamu balina endowooza nti waliwo ensi y'abahamis kigundu mu Uganda waliwo gaapu nnene nnyo eri created feke nnyini abantu oba waliwo embeera egicreatinga gaapu eyo eriwo wakati wa bamwami Hamis Kigundu ne balugonvu esobola okubula ekintu ekyo kiwanvuko naye nga era embeera nkikuziza mu mbeera y'okufumiitiriza kati wano leero oluwange olaba nazimba amaka manene nnyo ne wano mbeerawo omu maka gano gonna gonna gwolaba naye olaba amakanga gano nze ngamba kyali badde kyakuyiga nti Kigundu ono gutukuze naye gutusomedde naye wano wabeera asobodde okuzimba amakanga gano nange nkola ki nsobola nze ng'omuvubuka njagadde nnyo okuteeka mu Uganda embeera eraga bannayuganda nti bikola ki bisoboka abaganda baagera olugendo ne bagamba nti amazzi gakulukira gye gatakulukutiranga nedda amazzi gakulukira gye gali gakoze eki gakulukutidde kati bw'olaba Kigundu asobodde okuzimba amakanga gano mu Uganda kitegeeza naawe osobola ate gwe n'obeera togazimbye mutabani waali gazimba oba omuzzukulu naye ate omukyawa Kigundu kati ffenna tulina kubeerawo nga tuli baavu nga tewali kigenda kyova olaba n'owooyita wali ku express highway headquarters zange zenzimbi eza agro industries era olaba nzizimbye mu kikula kya White House lwansonga njagadde nzimbe ennyumba esobola okwongera ku ggwanga value ate ne bannayuganda bannaffe bazzimu amanye nti White House gye mugamba mu America ne wano tugikola ki tugisobola twagala okukola ebintu wammanga ebizaamu eggwanga amaanyi abaana abato bano tutandika obbekkiririzaamu saawa eno tulina ekizibu mu Uganda nti gavumenti eno yagenda okujja mu buyinza nga bannayuganda tuli miliyoni 13 saawa eno tuli miliyoni 46 gavumenti emaze mu buyinza emyaka 35 ekitali kibi kuba byekoze tubiraba naye kitegeeza ki nti tulina population y'abantu bangi nga bali wakati nga bali mu myaka gya gavumenti egyo 35 wakati wa 23 kati Katonda yatutonda nga abantu nga tuba n'essuubi omwana wabeera akyali muto agamba wenaawereza 25 oba 3 nga nvuga benzi ng'eya Hamu akyali muto wenaawereza emyaka 3 nja kuba nsula mu nnyumba yange kati osanga alimu 33
wasula bamubanja oba Nansana n'emmotoka atambuza bigere muli n'afuna obukyayi mu kibuga. Gye yalowooza oggula tagiguze, ennyumba gye yalowooza okuzimba tagizimbye. N'afuna obukyayi mu mutima ate emyaka kya butonde n'afuna obukyayi mu mutima. Kyova olabanga abantu batandika okwekwasa ayinza okuva ku bazadde be nti baba batampa baba bataakola n'agenda ku baganda be n'agamba oba mikwano gyange kugamba yeekwasa buli kimu ogenda okulaba nga obusungu bonna bumalidde ku ki ku gavumenti. Naye ng'amazima gali nti buvunaanyizibwa bwaffe okukolerera obulamu bwaffe. Yes, gavumenti wayinza okuba nga waliwo ebigiremye byekyakolako kuba tukkiriziganye nti okubanga mu myaka 35 okuva mu 80 mu mwaka twali miliyoni 80 twaba twali miliyoni 13 saawa eno nga tuli miliyoni 46 kitegeeza tufunye difference y'abantu miliyoni 33 mu kaseera ako. Kitegeeza tubadde tuzaalira kumu nga bukyenkana buli mwaka tuweza abantu miliyoni namba. That is a sign of prosperity. Obungi bw'abantu bugagga. No, watabeera security abantu tebakola gye tuyita social basic structures nga family. Abantu tebatuula kuwasa. Nene mu covid ono yennyini Bannayuganda emikulu gikyali mingi. Kitegeeza emirembe gyo weegiri naye tubulamu kiri ekya productivity. Kati abaana ba myaka 33 bali desperate, bali energetic but unproductive. That is a misguided force. Kati kyova olaba nze nga hamu nagenda neŋŋamba nti katukwatire ku gavumenti kuba naye mukkirize Bannayuganda bannange. Gavumenti tuginenya nnyo ekigenze ewala naye ate naawe weebuuze ng'omuntu okola ki kyokoze okulongoosa ku bulamu bwo n'okwongera ku ggwanga lyo. Ng'onenya gavumenti nti tekuyambye gwe ki ky'otaddewo? Bannayuganda we kiba kyoto nga twagala kulya mmere ffe enku ezirina okukuuma eggwanga Uganda okukola ki? Tetujja kubeera waka tugaana okukola ate twekwase buli kintu ekituli ki okumpi. Era nze okukola ennyo njagala nnyo okulaga Bannayuganda bannange nti ze mba kikoze naawe osobola okukikola, naawe osobola okukikola. Wano wenjagalira ekimu ku bikunjagazaako nti oli muntu ow'ekigambo kyo. Njagala nkubuuliza ekibuuzo kya Munnayuganda. Nkimanyi nti nawe wali eyo osobola okwebuuza ekibuuzo kyekimu. Oli myaka 25, myaka 35. Gye age bracket yo omwana ali eyo ali myaka egyo yeebuuza nti asobola okufuuka Hamisi Kigundu omulala mu Uganda eno? Nate kyekibuuzo olwedde based on reason and reality nakikoze dda kuba Hamisi waali kyenkubuuza ali nti amazzi gakula gye gatakulukutiranga nedda amazzi gakulukutira gye gali gakoze eki gakulukutidde. Hamisi waaba azifunye Kigundu n'okera omwana gwe bazadde enkya ne lwakuba twerwanisa nnyo ffe omusingi ogulina okukulaakulanya eggwanga lino. Kati gweolwanisa enkulaakulana ya Hamu oba weerwanisa kale Hamu naye tajja bikola naye anaabikola ffenna tubeerewo nga tuli baavu. Eggwanga linaakulaakulana ate nga tetulizimbye nga ffe Bannayuganda. Ekimu oyogedde ensonga ndowooza abasinga gye tutambuliramu ku mirimu mu makampuni na buli wamu. Hamisi Kigundu atuuse w'atuuse. Omuntu okujja okwebuuza nti Hamisi Kigundu atuuse atya awo bwe tusomye ffenna bwe tubadde ffenna atandika kumulaba nga omulabe we n'atandika kumulwanyisa. Tukyawanye abatusinga okusinga okubasembeza. Oba oli awo nga kiva na kummwe nti bwe mutusinga muyingira ensi eri endala. Naye ekirungi ekikiriko we ngamba success and failure based on reason and reality. Hamu waaba akoze n'atuuka w'atuuse. Ekisooka eno ennyumba teyaliwo nazimba ki? Nze buli kintu kyennyina nakivuba oyo namumenya nenziramu ne muzimba buto. Eri yonna nagenzimba factory ndi musajja muzimbi. Kitegeeza ebintu bino mubirabye nga ttaka kkalu ne mujja ne mubiraba nga emisingi gisimibwa ne mubiraba nga bifuuka ebizimbe ne mulaba nga mbiteekamu businesses era ne mundaba nga ngaggawala. Hamu waaba akoledde wano we nakoleranga mu kikubo wali n'edduuka lye napangisanga basobola okugamba nti Hamu yali yatandikira wano n'ebigere byange bikyaliwo. Kugamba ekintu ekiri best on reason and reality kibaako n'omukululo tekigwa bugwi. Ffe tukola bino byonna okugezaako okulaga Bannayuganda bannaffe nti bisoboka naye tebekkiririzaamu.
ekyobulabe ekisinga obulabe nga we ndabagamba nti enjawulo eri wakati w'obugagga n'obwavu kufumiitiriza mu bwongo woba okikkiriza era nga ne bwongo okiyina nti toligaggawala nkulayira tojja gaggawala ne mu bwongo woba okiyina nti nze sente zisinanafuna naye siri mwavu kuba waliwo omuntu nga talina sente nga si mwavu ffe tukimanyi mu mbeera za bulijjo nti bw'oba toyina sente mu nsawo oba mwavu naye kati gwe lugonvu yes sente we zikukuŋŋaanirako olwo ofuuse mu lugonvu omugagga we zikuvaako eryo erinnya limaiguratinga teri permanent ery'obugagga oba oziina gwe lugonvu mu mugagga lugonvu we ziggwako erinnya ligenda n'osigaza eriryo kiringa omuntu waafa tebaddamu kuyita linnya lwe bakuyita mulambo kuba oli omuntu aba akoze eki aba akuvuddemu kati bye tukola ebiseera ebisinga bye byattractinga sente ndowooza y'omuntu okufumiitiriza kulinga magnet buli woofumiitiriza byokola bikyuka n'ennyingiza ekola ki ekyuka naye bannayuganda baagala kutambulira mu kwerimba actually kisanja kino tusabe Katonda atusaasire bino ebyokulonda byonna tubiyitemu naye nga ekisanja kino ekiddako eky'emyaka 5 twalikwatiddeko nnyo gavumenti okulaba nga naffe bannayuganda nti tutambulira wamu nayo okulaba nga tukulaakulanya ki si kya buvunaanyizibwa kuddanga buli ssaawa kusonga ngalo nti gwe bikulemye nga Abaganda bagamba atamukute yagamba ki kati obulamu bwo woba olemeddwa okwewanirira ng'omuntu nga tokyalina wa mugaso omanyi saagala kwogera bubi naye omuntu taba mwavu wabula ndowooza yeeba ki yemufuula omwavu kati omuntu buli wakyusa endowooza buli kimu wamanga kikola ki kikyuka ate obugagga mulina okukkiriza nti bubeeramu kye tuyita struggle persistence consistency kitegeera mukulufuubana mwe tujja kituyita obugagga kati gweoyagala otya obugagga nga tokoze nga tobutakabanidde ng'abamu bagamba eŋŋombe egamba nti oba oyagala okugenda mu ggulu osooka kukola ki kufa kati tosobola kufuna bugagga okuggyako ng'obukoleredde ne bannayuganda bo baagala bintu byabwe tewali gavumenti egenda kujja egabe sente ki zabwere era tusigala tulina okukola omuvubuka ali eyo byonna obyogera olina kukola olina kutandika waliwo abantu abali in fact percentage enene y'abavubuka mu Uganda babuuza ekibuuzo kimu nti kituufu njagala okukola era njagala okutandika ntandikiddewa mu Uganda nga bw'ogiraba buli omu atunulira koona ku koona ng'eringa enzibe buli omu tamanyi waatandikira naye ekibuuzo ekyo lwakuba osobola kijja mangu mu katabo kange naye briefly nsobola okiyina mu katabo sobola okunnyonnyolamu nti ekyobugagga ekisooka oba kapito gw'onoonya egwe yennyini ng'omuntu olunaku lw'onaatandika okwetunulira nga kapito lwe lunaku lw'ogenda okutandika sitepu ye esooka okunoonya obugagga Katonda wa yakutonda ng'oli mulamu ye personal full age competent understanding and sound mind oye kapito atandikibwako toli mulalu nti okuba mayinja ku kkubo oli mulamu ate Katonda n'akwongerako ng'olina muvubuka buto n'amaanyi okyagayina oyo ye kapito atandikibwako ebiseera ebisinga tuva ku kintu kye tuyina ne tufuubana nga tunoonya obugagga gye butakola ki obugagga bulina kutandikira ku ggwe ng'omuntu kati obeera omaze okugaa nti gwe kapito weebuuze nnyina ki omuntu abeera ne miliyoni 1 n'atazuwa value naye nga yakutandika na miliyoni 3 z'atayina kati muganda wange oba olinda lwolifuna 3 tandika okukola tolitandika kukola ate kapito ze sente z'olina ggwe ng'omuntu oba olina miliyoni olina kubuuza eno miliyoni esobola kukola mulimo ki si kulowooleza mu 3 oba mu 10 kyotannakola ki kyotannafuna omuvubuka n'omubuuza nti obadde oyimiridde ota nagamba nti nkubuule muganda wange nyinamu obukadde 2 n'ekitu n'omugamba nti booda egula miliyoni 3 kankungereko akakadde kano ogenda ovuga ebooda ate olagatuga egeeji yange tevuga booda kati obeera otya nga tovuga booda ate nga bwe busobozi bw'oyimiriddeko ng'omuntu
tolaba nti ojja kutambulira mu kwerimba paka oyina obugagga bweweewa bw'otannatuukamu. Oyina obukadde 2.5 bujja mu kuvuga bodaboda. Bakulaga nti nsobola okukongerako n'akakadde n'ovuga bodaboda empya, gwe obwongo bwo bugamba nti olina tula maka ga Hamisi Kigundu. Tukyalina omugagga, tumalako omwaka 2020. Nsuubira okuba nti puroguramu eno egenda kukyusayo abantu ne banabira obukadde 10 okwetoola ensi yonna mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe byolaba obiraba otya? Otunuulidde kutandika naki? Omusajja agambye nti tewali kusoomoozebwa muntu kwayitamu nga okutya okutandika. Sooka ompe katabo aka Success and Failure Based on Reason and Reality. Nyina bagiyita suula. Ndoza chapter. N'akatabu konna akayina mbulira chapter yekani enlight girigeri nti yakawandika. Nyina gye njagala wano. Eyankwatako ennyo eri ku page number 35. Abasinga we wantu we tusinga okutya. Ekigambo bakiyita risk. Amatiga. Ge matiga. Oli musajja Muganda. Omuntu okweteeka matiga. Tuli katabo ka Success and Failure Based on Reason and Reality. Go wabiwandiika bino. No government, I would personally define risk as the ability to give. Anyway, ne watusome katabo nagamba nti I would define risk as the ability to give or surrender what you have on you with hope to gain more, all on a balance of a probability. Risk bwe busobozi obwo omuntu wakwata kyayina n'akiwaayo n'akisacrificinga with the probability nga ayagala kufuna maaso with hope tiagenda kufuna ekisingawo. Risk okwata akasente koyina miliyoni emu olina janagamba nti bane nkubulira ebijanjalo bifuna n'ogenda esimba buli n'obisiibula yeyo risk. You've attached risk. Tonnamanyi oba bifuna naye olaba nga bifuna. A risk on what you have, the ability to surrender. Omutima ogwo gukwata kyoyina. Abantu abasinga abaavu batera okugamba saagala kukolesa lulimi lumyo bagamba nti baavu, naye abantu abatannafuna ebiseera ebisinga batera okugamba nti abagagga abantu bafunye ku ssente babeera abakodo, naye nedda tebakulimba. Abagagga tebabeera nkubukodo kuba omusingi kwoyimirira okutandika okufuna gwe nnyini gwegambye okubeera ng'olina obuvumu obwerekereza n'owaayo mu ssuubi ofune. Omujaasi okugenda mutala n'agamba nti ngenze mutala aba awaddeyo obulamu bwe. Kivula tulina okuwa abajaasi ekitiibwa because for them they have actually given life. Kati ekintu kyonna kyonna kyowaayo naye nga bawaddeyo obulamu bwabwe olw'eggwanga lyattu Uganda. Kati bw'obeera ne miliyoni zo 2 kwawe oba ne 2 oba oziina era ozikwatako otunuuziwa n'ogamba zo nzikola zange nzirina. Kati omuntu okunyunyula n'agamba nti genda ozisuubulemu ebijanjaalo. That ability to give kyekiri determinant factor between obugagga n'obwavu. Era nabagamba mudda nti abaavu bakkiririza nnyo mu kintu kye bayita saving. Akasente akabo baagala kukatereka. We mbadde nzija wennyini nti waba takaterese mu piro ayagala akatwale mu banka akateekeyo agaye nti mugira mukola ki mukanterekera. Nejjukira Kigundu anoonya obugagga ajja genda annyonnyola manager akwata akasente ako nga kaweze mwenna abakola mu bitale myuga miki n'amunnyonnyola n'akamuwola n'agenda n'akakolamu ate ebimukulaakulanya mudda n'abawa n'emirimu ne mufuuka abakozi be naye nga ssente zaakolesa mu butuufu ki zamu. Kati risk ekyo kintu kikulu nnyo, the ability to surrender or give what you have on you with hope to gain more but all on a balance of probability. Tomanyi kijja mu maaso ne n'otambulira ku ssuubi ly'okufuna ne wejjako akatono k'okola ki. Olina ekigambo kyotera okuŋŋamba ate nange nayiga okikozesa. Otera nnyo okuŋŋamba nti muto wange ssente ze zinoonya ssente ate ssente zifa zinoonya ssente. Abantu awo tusinga okutya. Omuntu alina obukadde bwe 2 okumugamba nti kankiyite butalaafiya aga nti bugira bubeera wano. Nanti money is a tool of transaction. Kiki kitegeeza nti bw'oba ogenze mu katale ak'abantu abanoonya ssente tolina lulimi lw'oyogera nabo okuggyako lwaki lwa ssente. Nze mba nnyina lumonde wange amutunda mu katale gwe ekikugatta ku nze ng'oyimiridde mu maaso ge nsobola kukuwa waabwereere era onnamuzano ŋŋamba lumonde omutunda mmeka nti bweziti n'ojjayo n'ompa lulimi ku lwalwo. Kati bw'oba olina ssente ng'olulimi naye nga toyagala lwogera oba tofuuse kasiru
ozina ziri mu nsawo oyina okuvaayo tuba twogera mu business what we call a business language twogeza sente nkuwa nompa kati mudda nga bwe nagamba nti sente ze zinoonya sente tewali kirala kikolanga ate era sente zisinga wozikwata obi oluusi zifa zinoonya ki zinaazo gano amaka tewaliwo osobola gasanga wala mu Uganda sikigamba lwakuba ndi naawe amaka gentuddemu ge maka agasinga obunene mu ggwanga gatudde ku yika 11 ge maka agasinga obunene mu Uganda yika 11 ze twogerako byebisaawe nga bwolaba ekisaawe ky'Ennamboole gatta ebisaawe 11 bituddemu amaka ag'omwana eyava e Kalungu atasomerangako ku Harvard University atasomerangako ku Cavendish y'e Bungereza atasomerangako ku Oxford diguli yo wagikolerawo ey'amateeka diguli nagikolera wano naye kanongoseemu mukulu Ssentongo amaka wadde banene nga mugalaba naye nga bwe nabagambye wali wammanga osigala osula mu kisenge kimu oli essuwaani y'emmere emu ate nga n'ekisenge osula ku kitanda kimu nga n'ekitanda okisulako oludda emmotoka otambuliramu emu era emmotoka osigala otambuliramu emu naye nyiza ate nyina kyenkunjezza mu kuvubuka munnanga ali eyo maybe gwe wonaafuna tujja kutandikira ate ku maka osanga sente olizikozesa kuba olwa wagalabako dda nga naye amu yagamba dda nti wadde ngalimu kuba mu maka nga gano kapitaali muyinze a home is a liability munnayuganda munnange wenna akyandaba wobeera oli eyo ng'amaka okyagatwala nga kyabugagga oli mu mbeera mbi nnyo kuba amaka si kyabugagga ekintu kyonna ekitayingiza wadde okiteekamu tosobola kiyita ki kyabugagga kwakati gano amaka nga fulumizaako sente nnyingi obukadde nga 37 oba 4 omwezi zigenda mu ki kitegeeza naye nga kuweera obwereere gayinza okukulema okukola ki okuyimirizaawo okumaintaininga kapitaali muno yinze so si maka waliwo omusajja ali ku kamera atunuulidde amataala gokkanaga nti sente zayinza okufuna omwezi zirabika okuba nga esasula biiru y'amasannyalaze era avuuka bannanga batandika okukola sibawa amagezi kutandika na bino mwina kutandika na bizinesi naye nze bino nabikola kale naye gampa value kwati bwe natuuka nkolagana n'abantu ab'obuvunaanyizibwa wabazze naalaba nga wosula abavunaanyizibwa naki ate kyongera ku trust nembeera nga mutambulira wamu kitegeera amaka kyabugagga ku musajja naye ate nga si kyekintu kyolina opapira ennyo kuba tekizaabula kikola ki ate nga mujjukire nti obugagga kyetuyita obugagga it's a matter of balancing incomes and liabilities bwe kasita obeera nga ennyingizayo ntono okusinga ku nfuluma yayo then onaatera okuva mu bantu abadde bayira n'otandika okusemya n'ogwa kati tukola nnyo okulaba ng'ennyingiza yaffe always ebeera ki waggulu naye wonadda mu bintu nga bino ebyokugula amaka nga tonna kuzimba amaka ag'ebbeeyi ng'agahaamu kugula mmotoka ng'ezahaamu nga tonna seetinga misingi eri wammanga nga mulaba nnyina ebizimbe bingi na biki byenkola so olina kusooka kuseetinga bizinesi so kinnya ate kizitwala kasita weekuba mu tooki ng'olaba ennyingizayo ntono ku nfulumya oli ku kuba eri kutwala ku kye bayita downfall obwavu kasita weekuba mu tooki ng'ennyingizayo ntono okusinga enfulumya kitegeeza nti oli mu kkuba eri kutwala mu bwavu bw'omukozi akozesebwa ofuna ssente mmeka omwezi osaasaanya ssente mmeka omwezi tutandikirawo katuveeko mu kuwummula mu katini tukyali fena okyali nange Ssentongo Frederick Lugonvu ndi n'omwami Hamis Kigundu mu bubaka obumalako omwaka 2020 bugenda kukyusayo abantu obukadde abali mu Uganda n'abali wabweru wa Uganda kiri gy'oli okufunamu ekyokuyiga eyinza okuba nga ezimu ku nsonga ezoogerwako zikwatako butereevu time eno ogenda gyeyambisa otya okukyusa omwaka gwo 2021 ogenda okuguyingiramu nga oli lugonvu omulala okusinga ku lugonvu wa 2020 oyingire 2021 ng'oli lugonvu atatunuulira bizibu bibadde mu mwaka naye atunuulira butya bw'ofuniramu ebyo ebizibu abalabe bakaaba bwe nolabamu obuwanguzi mwami Hamis Kigundu twagenze okumaliriza nga bingi ebyogeddwa okuwummulamu we tuwummulidde emu ku ssuula gy'ensomye mu katabo kuba giyita reason n'oginyonnyola mu Luganda nti bakuyita okufumiitiriza
kyangu nnyo okwogera mu Luganda okufumiitiriza kwe kulowooza ennyo okusooka ku ndowooza eya bulijjo naye ekintu kigazi ate nga mu byonna bye tutunuulira abantu tulemererwa kubanga tetufumiitiriza. Kituufu. From a basic perspective, from my definition within even the book, nagamba thinking is basic, whereas okufumiitiriza reasoning is a little bit deep. Nengamba reasoning is a deep critical analysis of the prevailing circumstances around you before making a certain decision, which at the end of the day will be the determinant factor of your success or failure. Kyetulina okukkiriza muganda wange, life is basically challenge and the world is a battleground. Tubeera mu bulamu nga tulwana bulwanyi. Naturally ekyokubeera nga olina olubuto kikkakatako okubanga okola kubanga olunoonyeza ki ekyokulya. Kati ekyolubuto kyokka kiraga nti omuntu alina okubanga akola ki ng'akola. Ne kati buno obuntu obutonotono lwakuba tulemye okwadjusting our minds to the realistic facts. Man lives in a challenge. Buli lunaku olukya it is a test. Obanga akedde okufululubana naye bannayuganda tebaagala kikkirize. Nawe olina ebizibu by'osanga buli lunaku. Ate ebizibu byange binene nnyo okusinga ebibyo naye lwakuba byawuka bwawusi. Ebizibu byawuka sayizi. Kati ebibyo ekizibu omuntu akedde mu kibuga yes. okunoonya emitwalo 2 n'omuntu akedde mu kibuga okunoonya obuwumbi 2 mwenna bababuuza nti bane mu kibuga mwakedde kunoonya akiziba sente. Omuwendo gwe omuwendo gwe gukola ki gwe gwawula. Ebizibu biba bizibu ate temulowooza nti muntu wabeera agaggawala tafuna bizibu. Ebizibu gaggawala nabyo bizibu bye bikyuka. Lwabeeranga na bizibu bya miliyoni kyova olaba kati nze owa booda okujja naŋŋamba nti nyina ekizibu amanji obukadde 2 oyo aba mubbi kwa kapito gotambulamu wa miliyoni 3 kati bakubanja batyo 2 obukadde 2. Ebizibu bikula n'engaggawalayo era ffe abali ntuba n'ebizibu bingi kati saawa eno nwanisa banka zonna temukimanyi. Ekyo ekizibu kyendi mu kulwanisa kya ggwanga ddamba nwanira abantu miliyoni 46 obulamu bwabwe ne kituula ku mutwe gwange. Bayinza nokikuttiramu era nga nabagamba emegakaawo because I'm fighting for independence of the Ugandan economy. Lwansonga nakizudde nti the foreign circumstances around us have been designed, the systems, structures and policies have been designed in such a way nti tetuyina gaggawala, tuyina limiti kwe tuyina okukoma. Kiringa we nakusibira mu nju eno ng'asibiddemu akakadde kamu negamba Lugombo okusibidde mu nju eno njagala ofulume ng'olina obukadde bumeka? 2. Tosobola, tolina woobujja kuba mu nju mbeeramu akakadde ki. The circumstances and perimeters under which we are swimming have been narrowed to a certain level within structures of systems, financial systems and policies. Kintu kyannaku nnyo temujja kitegeera kati bannayuganda bannange abasinga nemmwe mukimanye nti ezimu ku nsonga ezibakuumidde mu bwavu lwakuba our financial system, structures and policies abasajja bano bazikwata ne bazitugga. Olina okuba ne wookoma. Kyova abagamba ow'amaanyi talwana kuba lwa nsonga you can get a certain society to work for them forever. Ate naffe tuba tunoonya obugagga, situyanta obugagga tubunoonya ffekka. Era ojja mu nnyumba eno osangamu n'abanfumbira, osangamu n'abannongooseza ennyumba, osangamu n'abalongoosa amaato. Yes. Wealth is a teamwork. Kitegeera obugagga tebuba bw'omu, it is a teamwork. Tosobola kukula wekka n'okulaakulana. Ate otya no man is an island. Nebyokola ng'omuntu okusinziira ku ndowooza yo n'okufumiitiriza bye byattractinga success towards you. Kati era mbadde ngamba ne Uganda bannange project nze nsaba gavumenti n'obuwombeefu obw'amaanyi singa yaleeta project mu Uganda nga bagiyita operation mindset change n'esooka negenda ku bwongo just nga we nagamba nti obwongo obufu bulinga olaba leeta 0 nze ng'obwongo obubufu newenkwata biliyoni 10 n'ezikwanga capital zigwawo, it will be just a matter of time njagenda okuddira ng'ozizizaayo kuki ku 0. Naye ate obwongo obutuufu obufumiitiriza bane kituyita multiplier effect nekyolabanga ekifu akikwata n'akiwumbawumba n'akifuula zaabu naye nga kyonna kitambulira kukola ki
kufumitiriza. If we can get our fellow ordinary Ugandans to reason, sivuma eggwanga lino lijja kulaakulanya ku supiidi. Kuba kati ate oba otawaanira kino embeera nga buli muntu kyakola akola kituufu n'okukola ekituufu ki, simply reasoning out reality. N'otegeera nti bankebedde ndi mulwadde n'ogenda n'omira eddagala. Todda mu ddogo. Si nti bankebedde ndi mulwadde n'oyaka ŋŋendeko mu kyalo. Kiringa kufa. Death is a reality. Ekyokukkiririza mu kufa kyakufumiitiriza. Lwa nsonga lwaki omala amaanyi n'ebiseera nga weeraliikirira ekintu ky'omanyi nti kirina okubaawo ate nga tokirinaako control wadde obudde okinaabeerawo. Ekyo kireka buli ffe olwaba abasiraamu tugamba alhamdulillah. Kati nze sitya wadde okufa kuba nakkiriza tinako kyekuli ate kulina okukola ki okubaawo ate nenzikiriza nti sikulinaako kumanya wadde obudde okunaabaawo. Kati waki neeraliikirira ekintu kye sitalinaako buyinza nakusalawo. Abantu tugamba nnyo nti byonna mwami Hamisi Kigundu byayogera tubikoze. Era oyinza okwogera byonna kyekiri kyewagala nti ebiseera ebisinga emyaka egy'ekivubuka abantu bali mu mbeera ey'okwekyawa. Olinaga nti ogamba okutandika tutandise, ogamba okulowooza tulowoozezza. Obukulowooza kwaffe kulina kutambulira mu Uganda nga bw'ogira bakulu leero. Kati ogamba otya nti byonna byakola tubikoze ate nga tunafuna ssente byayogera si byakola. Era byenjogera ne tunabikola. Amanyi abantu batambula mu kuwakana na kukyawa naye ate ha mufu ky'omukyawa waali badde omuggyako amagezi nti muganda wange okuzuutya nagamba okola bwoti ne bwoti lino eggwanga tetugenda liwangaalirako bbanga ddene ffena tugenda kufa. Nze seeraba myaka 8 mu maaso naye wendeka amagezi ngaawo nga tadde wansi. Era gavumenti yalitadde nnyo essira ku baana bano naddala abato emigi gy'emito ne babeera nga bakula nga obwongo bwabwe buli open, what I call an open mind. Obwongo nga tebulwana nnyo. Manya abantu wetukula ensi netuyuuya tuyina engeri gyetukyuka buli omu n'alowooza ku kimu akisobola. Kati n'ogenda kuwa boda wano e Uganda n'omubuuza nti owaayi muganda wange oli wano ovuga boda nti gyebali nti kaalesebo owa pulezidenti obusobola ajja kubuuza ntandika ddi. Kuba buli munnayuganda amanyi kimu akikola ki. Tuwe ekitiibwa abo abantu betulaba nga balina bye bakoze wammanga okulaba nga ensi yaffe ebeera ki ebeera bulungi. Ate tuve mu mbeera omuntu afumiitiriza tabuguma n'omusanga nga agenda n'empewo oba nekibuyaga nti embeera ze n'abuguma nnyo. Nedda yeetegereza. Tosobola mugamba nti kati ekisinde kizze n'omusanga nga agwa ebigaa. Omuntu afumiitiriza agamba nti 1 + 1 = 2. It is never 3 or 0 or 4. If it comes to 3 or 4 then there is a problem. Omuntu afumiitiriza buli kyomuleetera ayagala omunnyonnyole. Yakubuuza kino obadde ngamba net what justified end. Kyova olaba nkubira nnyo bannayuganda bannange omulanga n'emirimu tugendamu ebyokulonda wadde saagala nnyo okugenda mu byabufuzi naye mu kyo tukulembeze ki ekisinga obulungi eri eggwanga lyaffe Uganda. Nze situla kubeera waŋŋumba egamba nti baligwawo batulyokya tuliguli kati ate omunaalyokya mwe mugenda fuga ki nga mulyokyeza ffena mutuse mutumazeewo kuba mulwana kukulembera abantu. Kati nze nga seekubidde sayidi ngamba nti gwe munnayuganda munnange wenna ndaba nga omwaka guno guggwako n'owobeera oyingidde mu bino ebyobufuzi ebyokulonda va ku bino eby'eŋŋombo n'oli agamba kinetambula ne substance bonna abeesimbyewo bangi naye MP olaba akugamba agenda kukolera ki si nti akwadde ssente oba ki ate nekyatukulembeze omutima gw'eggwanga ogambe mu kino kye tukola eggwanga Uganda tulireseewa. Kati let interest of the nation and continuity. Buli omu alina endowooza nti okugaggawala okubeera obulungi olina kusooka kuddukira ku mawanga g'ebweru. Kyokka nga tulaba abamu ku bantu nga mmwe abagaggawalidde e Uganda. Wawe tusobya fe abalowooza nti bw'otagenda bweru togaggawala. Era kiva ku ndowooza kati gwe ki ekikulowooza ate amu ssente waba zikoledde Uganda gwe ki ekikulowooza nti olina kusooka kuva wano zikola. Anyway, kati ebyo nnyini bye tuli kuteeka misingi emito. I'm not a selfish person. Ngezaako ate njagala nnyo eggwanga lyattu Uganda ne bannayuganda bannange. Kyova olaba nvumirira nnyo ebintu bya tribalism, nvumirira nnyo ebintu by'abantu okwerowoozaako buli ssaawa oli n'abeera ng'ali selfish. Buli kimitizoolabaotimu. Naye bino byenkoze wammanga. Ebyo ebibuuzo byonna mbiddamu kyenkana.
kuba hamu abazikoledde wano ate kati gwe kyekikutwala ebweru ate kyabulyaza amaanyi okuva mu nsi yo ogenda okufuuka omuddu mu mawanga amalala era actually kyekiganye Africa yonna okutwalizaamu okukulaakulana. Why is it that Africa holds almost 90% of the world resources naye ne tubeera nga tukyali mbwavu lwa nsonga tunateekayo okufumiitiriza butya kino kye tulina Katonda kye yatuwa ekiri nakyo wetukikwataganya okulaba nga kigasa eriffe Abafirika ng'abantu. tetunazola zabu gwe tulina. Success and failure is reason. Let it be at an individual level, let it be at a national level, let it be at a continent level. Kyova nze gavumenti njikubira omulanga nti efube nnyo okulaba ng'epromotinga reason and reality naddala misingi gino mpya. Uganda tugitunuulire nga weeri. Kyenvudde nagamba nti nze Uganda ndaba nga erina good climate, erina fertile soils and a young energetic but currently unproductive population. Yeri population gye nagambye nti gavumenti kuva yajja mu buyinza abantu bakazaala abantu miliyoni 33 kitegeeza bonna bali wansi wa myaka 35. That is an energetic force. Katukwata tutya netuteekawo integrated agro-processing plant ne tufuula ettaka erya value mu Uganda bano abavubuka ne tubakwata ne tubazaayo mu kulima kuba tojja basiba miguwa nti bagende balime. Kyogedde bulungi twakyawo obulimi. Tosobola basi yes naye if I create a conducive atmosphere where I have made agriculture productive gojja tandika okukubaganya gwavuga boda kati ogambe nti naye no boda gye nvugira wano ne eke 10 ze naleke waffe mu bendi wennemako obumonde gwembiteeka ku mizaani kyekisinga nze hamu naabeera nkoze integrated agro-processing plant esobola okufunira obumonde market nga buli bwoleeta mbugulirawo ku faamu kitegeeza nja kuforcinga indirectly okudda mu bulimi. Ate kino ekintu kyenjogerako kisobola okukwata omanyi Uganda okulaakulana ffenna tulina okubeera nga tuli participants. Twali ggwanga ligenda twali agenda kukolera bugagga ffenna tulina okukola kati kintu kye kisobola otugatta ffenna ne tufuuka abakozi okusitula obulamu bwaffe n'eggwanga lyaffe lirina okutwalizamu mutakulimba kya bulimi. Neffe abamu aboolubatu tulina okuvayo Katonda baasase tukola kye tuyita integrated agro-processing plants. Zino nga zisobola okujja ebirime ku faamu zino ne tubiwa value ne tuprocessing nga tusobola bifunira akatale. Why do we sell low coffee when we can sell finished coffee, a finished product? Kati awo wakati production eyongerako value twongerako value tutera tujja kuba tucreatinze demand eri omulimi. Creating a demand due to factors of supply and demand. These youth shall be forced to go into agriculture. Otherwise tusobola bategeerera government obuzumbu bwesanga nti baagala okukola kye tuyita implementation of policies through enforcement. No, you can't enforce. Baagala okutegeerera Omuntu alina obwongo omwenforcingako otya. The best way or the clear path to a human being is the mind. Oba osobola omutuuza n'omunnyonnyola n'ategeera gwe newenkuwa biliyoni namba nga nina kyeyagala okukola era wonaakikola nga omutima gwo teguliyo n'ebirowoozo era ojja kukikola gaddibe engalye naye wenkunnyonnyola nebyasukasuddwa wadde n'ekikumi n'okakasa nawe ku mutima nti kituufu ojja kikola mu mbeera esingayo ki obulungi. Kati nze omulanga gwenkuba nti tuyina era nkubira bannayuganda bannange bonna musoma akatabo kano nze omulanga gwenkuba nti otuba twagala Uganda abantu bagaggawale na buli kimu tuyina kulongoosa ndowooza bwongo okufumitiriza kwaffe obwongo buno if we can get Ugandans reason ate the end justifies the means. Nze nvudde mu kyogera nenkikola kiba kitegeeza nkifudde reality. Waliwo omulala akisobola kati wemba kikozi kitegeeza kikola ki kisoboka. Mbakubanga njogera ebigambo bino byenjogera nga ndi mwavu omuntu yaligambye naye onaayogerera okumu nga talina nazaalya yali no kituufu naye wemba kyeggamba n'oba toyagala kumpuliriza ne ku ebyo byenkoze ebiri realistic byolabako alist gamba nti maze emyaka 4 ku nsi sifaako nennamuka nti oba nafa ku gwabiri paka gwa 3 kati nafiirwa emyaka nti obadde mulamu naye ng'obugagga bukola ki buganye kati woba method yo gikolesezza mu butuufu n'olaba nga tekola kwaki tugamba nti kankwate ne ku yahamu eno tulabe
okufumitiriza kantu katono nnyo. Oyinza okuba nga enguudo zibadde bbiri ng'olumu lwa kkolansi olulala lwa ttaka naye ng'otambulira ku lwa ttaka oti ng'omuntu alina kukoona bukonyi ku mugongo oti n'ozuukuka n'oteerera obulamu bwo bonna. That is the gateway to prosperity reason. Weetaaga kuzuukusa bwongo obwo kasita obwongo buzuukuka gy'olaga ogenda kulabayo. Tukyalina Hamis Kigundu, end of year message 2020. Nsuubira okuba nga tetubakoze bubi. Obadde oyogera ku kya gavumenti eyambe eteekewo enkola esobola okuzuukusa abantu obwongo. Lwaki tulinda gavumenti nga tukufunye? Ebigambo by'oyogedde sisuubira nti waliwo bingi bye twetaaga nga tulina abantu nga mmwe. Ate abantu nga nze nange it is just mere the message. Kuba webeera nga message neetuuka era nange kyensobola okukola ng'omusuubuzi. Kwejjukira nti nze siri muntu wa byabufuzi. Nze ndi musajja musuubuzi. Kyekikunjagaza ku message. Era kati nze wema nkuwadde message gitwale nga bwe gambye. Ekyobwavu ekikulembera obwavu butamanya nti oli mwavu. Naye olunaku lw'okkiriza ne weetunula mu ndabirwamu n'okkiriza nti mbutuufu siina, lwe lunaku lujja okutandika okukola. Kuba obukozi bw'abantu banoonya bafune. Ne kati w'oba oli mu kuwakana okw'enjawulo buli ssaawa nga lweweetunula mu ndabirwamu gw'omanyi wamala, wakuba wagula emmotoka, owuba obusumuluzo, ofuna akasente akatono n'obeera ng'oli contented. Ate abavubuka y'embeera abasinga gye balimu. Twematiza. Kati then what is the essence of you ever thinking about going to work? Tulemeddwa okukola lwa nsonga twerimba nti twamalayo. Yes. Which is wrong. Okyakeera ku makya n'obeera ne pressure eri awo mwami Hamis Kigundu oga nti kati nyina ozuuka ssaawa mmeka olunaku? Okuuma ssente kintu kizibu nnyo okusinga ozikola. Serious? Okyalowooza nti ssente zisobola okukugwako? Sobola okuwa example ntono nnyo. Oyita ku bavubuka olina gamba nti muvuga emmotoka ez'ebbeeyi kati tulinde okulonda ku kwezo zijja kuba zaffe. I will give you an example. N'okulonda naye okutabaawo ne nkwata emmotoka eyo ne ngikuwa nga tolina mulimu, bajja kugamba service obukadde buna, enywa amafuta mayitirivu, ejja kufa akuuma, bagamba obukadde busatu. Kati kitegeeza you don't have the mechanism. Naye n'abeera ngikuwadde buwi tosobola weeba ekizibu kibadde emmotoka. Naye nze ndi mukugamba nti ennyumba eno gambye nti magimaleko kyekana obukadde 4 omwezi to maintain it, biru z'amasannyalaze kibakozi middo biki, naye ne wengikuwa obuwi nga tolina mulimu tosobola gimaintaininga kuba mu myezi 3 bajja kuba bakubanja obukadde 12 okugirabirira obulabirizi. Yes, kati kiba kitegeeza oba tojja gimiza. Naye kyendi mukugamba nti kankuwa embeera eyeegulira eyiyo oba eyeezimbira ennyumba eyiyo ng'oyita mu kufumiitiriza. Emmotoka gamba nti ze nonaakuwa eyo mu myaka 5 mu maaso oba 10 ejja kuba ne ku mulembe yavaako. Nga tosobola na tulina emmotoka zetukyavuga ezaabeerangawo zi 5 mu nnyezi edda zaalagawa zi Peugeot. Kitegeeza ne wengikuwa esobola okuba naye njagala nkuteeke mu mbeera I kickstart you nga neerijja mu maaso oligivuga n'abaana bo n'abazzukulu balyegulira eyaabwe. Nekino tukirina kiteeka mu bwongo. Tulina kulongoosa bwongo bwa bannayuganda ne tubagamba nti bannange mulina okwekkiririzaamu, mulina okubeera nga mulina focus and vision, mulina okubeera nga mulina persistence, mulina okubeera nga mulina self responsibility, okkiriza nti nze ndi buvunaanyizibwa bwange obw'okulakananya ng'omuntu, mulina okubeera nga mulina good listening skills. Ng'omuntu bw'aba ayogera osooka n'omuwuliza towakanirawo nti ayo hamu talina kyasobola tugamba, embeera eyo mbi nnyo. Mulina okubeera nga mulina omutima ogusonyiwa n'okwerabira. Omuntu oba tosonyiwa tomuvinga forward n'ogamba lugonvu oyo yantama ate ng'osanga omukisa gwe gw'obwawa gulina kuyita ku lugonvu. Mulina okuba nga musonyiwagana ate n'okwerabira n'ogamba nti gundi oyo waayise siitawo, eyo embeera ya bwavu. Mulina okwejjamu negativity ey'okubeera nga mukya buli muntu, embeera nga omutima omubi, effitina, enyiike, ensaalwa, obwo bulwadde bwa bwongo na bulwadde bwa mutima. Ate busangibwa bantu saagala bayita baavu naye abatanneezimba. Ng'olabe bikusinzizza amaanyi hamu owalana waaki nga temukola na mirimu gye gimu.
buli omu ali wawe nti lwakuba alina ssente ate nga hamu agamba ate muganda alina kuwandikira n'akatabo kaakano okola bwoti ne bwoti ojja gaggawala kati awo gwe obuzibu obujjeewa waliwo abaga nti abo be balina ssente zaffe era nakyo tukiwulira naye era kyekiri kyeggambye tize ssente ezange nkolankole mu empire eyange nze capital era bwenvaawo tewali kijja kuddamu kolaki kutambula kugenda maaso kyova ola nagamba nti ssente bakola nkole ssente tebazibba ssente tebazisikira kuba nakunnyonnyola wamangu omulundi guli neggamba nti ebintu bino birimu emitendera waliwo kyetuyita wealth mulimu kyetuyita rich mulimu kyetuyita poor mulimu kyetuyita failure ebintu bino nabikunnyonnyola wamangu biri bina a wealth person is that akoze katonda namusaasira nga asobola okwetuusaako buli kimu nga has substantial incomes without liabilities enyingiza ye ennene netalinaako na liabilities kyova ola nowabeera agenza okugula ekintu it's not a question of affordability it is a question of desire waba ayagala essimu nibamuga miliyoni 8 tabagaidinga agamba mugiteeke wali ng'omuwa ssente ze ate omuntu omugagga ye abeera wakati abeera alina enyingiza naye nga n'enfuluma ekyali ki nene so a rich man abeera managinga incomes and liabilities kitegeera the moment he mismanages whatever he is doing and the liabilities move ahead of the incomes abeera agenda kuva mu bugagga dde mu bwavu kati ate omuntu omwavu yabeerawo obwavu si kibi obwavu is a temporary state where someone has little or nothing at all oba tonnafuna bufunyi naye nga wokola ebintu waliwo wammanga ngaokufumiitiriza nga wenagambye nti toli mwavu sente zotanakola ki zotanafuna singa oba n'endowooza entuufu woozuukukira oti woozuukira n'ogamba kuba ebikola we birongooka n'endowooza n'erongooka n'ennyingiza erongooka n'obugagga obukola ki obufuna naye ate omuntu eyalemerera olugamba failure bannayuganda abasinga we bali bo tebekkiririzaamu bamanyi twalemererwa tebakkiriza mu mbeera yonna bakyawa buli ayina kati gwona anoonya otya ssente nga wakyawa abaziina buli lw'omulaba olaba nga tajja gy'oli era waliwo omusajja yagambanga nti show me your friends and I show you your future because abantu b'otambula nabo bakola kinene nnyo endowooza zaabwe ziba zakuzimba munyumya bintu byakugula mataka omuntu abeerawo nga bakwano baali productive buli wanyumya temunnafuna naye ng'olaba ebirowoozo biri waggulu show me your friends and I show you and I will show you your future kuba ujjako essimu yo nfune gundi wano actually kyobola nawandiika mu katabo ako ligamba ba failure they are never too late or too early for an opportunity they are always present but off guard womuleetera ekintu ekikola n'omugamba waleetadde muno kasente ng'agamba ezo sente zoŋŋamba oba tugeze miliyoni mu ng'agamba ezo sente entono nnyo sikiwa oba kinaakola womuleetera ekintu n'omugamba kyetaaga miliyoni 10 ng'ajjanga agamba nti miliyoni 10 sente zoyogerako nga nnyingi tezifiiremu they are never too late or too early for an opportunity but they are always present and off guard they tend to think more than a university professor but do less than a blind man era namukatabo nabiwandiikamu befuula abalowooza ennyo naye ate nga tebafumiitiriza okulowooza ennyo si kufumiitiriza yes okufumiitiriza is attached to reality nokkakanoga nti kati mbirabye ntegedde ndi mwavu ntandikirawa ekyokukkiriza nti oli mwavu kya bugagga nokkiriza nti siina mulimu kati okkiriza nti ndi mwavu kati n'ogamba kati bwavu njagala kubeera mwavu nti nedda nti kati mbukoledde ki ekibuuzo ekyo ekikujja ewaka n'ogenda okole mbadde mbikudde akatabo kano naye wengenda okujja wano ekitusumbuye mu 2020 kyekyokukaabira ebizibu mu balina ebizibu ne batulaga nti ensi yonna eyina ebizibu naye mba mwakamala okukaabira ebizibu nga munywedde mwenge mbu okwemalako ennaku oba otambulanga emmotoka egenda okukoonola ettamiiro eri ku BH company and friends tujja kujjawo maaso awo 2020 okunoonyeza obugagga mu ssawo tujja kujjawo maaso oyina wootugambye tusookeraawo ndowooza ensi yonna weeyagala okumanya abantu b'otambula nabo ke kali kaga nti show me your friends I will show you your future
emikwano gino giritamininga ki ku kye tulina okubeera maaso gaffe? Osalawo otya omukwano gw'omutuufu? Productivity. Kati oyina mikwano gyo mbadde njala gikolemu assessment. Ogambe naye nyina Sula, nyina Moses, nyina Adamu, bonna nyina Kenneth, nyina ani, nyina Jalia, nyina Sara. Otandika bakolako assessment naye ku bantu ki ekingatta naye. So tandika okukola omukululo ganye naye ono ki ekingatta naye ati ono tunywa ffenna omwenge. Kati ekyo kyakufulumya abo bw'otandika okusalako nti ono tukola ki. Ne waliwo oli akubira essimu goga nti akutaanya buli saaga ne gundi nalabye tugendeko ekibogo eno bangambye oyo aba akutawaanya ate gw'otayagala. Twogera ku 2 mu gumu. Yes, oyo yaba mukwano gwo awo nyini. Ekino obagatta ekikola omukwano. Actually emotions defeat reason. Mulakwa mukoleza ekigambo friendship. N'ekino okugatta n'omuntu ebiseera ebisinga kyalibadde kyakulaakulana n'afuna. Bwe muba temugatta omukwano ogutaliimu productivity si mukwano, ebyo biba byanswa. Ate ogamba oti oli mukwano gwe nga ne mukusaba ebbiri ez'emmere tosobola zimpa. Tukaba ffenna tusinda ffenna ennaku gw'omanyidde ennaku yange. Bali abaala bwe mbagambako bankudaalira bangasaagala kukola buli kaseera bagambira mutamiivu. Abo tubakyawa nnyo ne twagala ntuga nti wamma tofaayo nange ndi mwavu. Nanti kati kyembadde gamba wali mmanga nti okwetwalira mu mbeera abavubuka mulina obuzibu mwetwala mu mbeera eyeesaasira buli ssaawa. Kati oba teweeyambye ani anaakuyamba? Nze gambye nti obwavu ndowooza kiba kitegeeza niwe naakujja wano ng'endowooza nfuna enkutwala e London era ojja kusigala n'endowooza y'ekyavu. Kati nze naakutawuluzaako nti obwavu nga naawe wennyini tosobola kwetaasa. Omuntu alina okwejja mu bwavu alina kubeera ggwe. Endowooza yo bw'eba njavu naawe obeera mwavu. Mutuufu omuntu ow'endowooza enfu tubye ffeerya lwakuba ngezaako nnyo okukolesa olulimi olusaamusaamu olutali lwa kujereegerera oba muntu kunfuna bubi. Muntu ayinza okugamba Hamu ayogedde bw'ati lwakuba ayimiridde bw'ati. Naye ng'amazima nti bw'owangaalira nnyo mu mbeera eyo eya failurialism n'ofendowooza n'okyawa abagagga n'obeera ng'osiba mwenge otuuka ekiseera nga mu butuufu toli mwavu nga ggwe bwavu. Otuuka ekiseera nga toli mwavu nga ggwe bwavu. Because how can you describe poverty? Waliwo obulombolombo bw'obwavu. Omuntu asiiba mwenge nga takola tasobola kulabirira abaana be nga yembeera gy'owangaaliramu tulaba nti obeera ofuuse bbo naye nga toyimirirako kulowooza nti naye neweekangamu nti naye naalikyusizzaako. Abantu bangi wakyogedde nti ekisookera ddala kasita omanya nti oli mwavu obugagga kya bugagga okumanya nti oli mwavu. Kyokka abantu bangi tumanya nti tuli baavu ne tumanya nti tuli balwadde ne tugamba nti nze nazaalibwa kuba mwavu ne twematiriza mu mbeera eyo embi. Tugenda tutandikirawo nga tukomyawo. Tukyali ffenna 2-2 okuyingira 2-2 mu gumu. Olubulayo okuva mu mwaka omukadde ogwa 2020 okuyingira mu mwaka omupya ogwa 2021. Ekibuuzo ekyandibaddewo kyandibadde kimu. Ovudde otya mwaka omukadde okuyingira omwaka omujja omupya? Biki by'ogenze nabyo ng'ova mu mukadde bikutwala ku buwanguzi oba bikusigaza w'obadde ng'olajana? Kitundu kyakubiri ekya programu yaffe tukyalina omwami Hamis Kigondo wakati ng'agenda mu maaso n'okutuwamu obubaka obutufulumya omwaka n'okutuyingiza omujja. Naye olina ky'omuyigiramu nabagambye nga ntandika neetaaga ne baana b'obukadde 6 obukadde 10 abagenda okukyukira ku programu eno munda mu ggwanga erya Uganda ne wabweru wa Uganda. Mwami Hamis Kigondo, mu katabo kano omuntu akasoma tasobola sigala kyekimu kyokka kayinza omuleetera ebintu bingi mu bulamu bwe. Kamuleetera obuvumu, kamuleetera okwekkiririzaamu, kyokka obuvumu obungi oluusi kibi. Mbadde nsoma peegi ebadde nga yaanamu kanjikebere wano erabika eri wano peegi gye nsomyeko ebadde ku plan and what saanamu mu 6 ndowooza kanjikebere wano. Yes,
plan and strategy tosobola kuwangula mwaka 2021 nga toguteekedde kyokka bw'otunuulira plan and strategy byonna bitambulira ku kwefumiitiriza. Natera nga nagamba, what is plan and strategy? Plan is the ability to sit down and plan on what you really, to in fact identify what you really want. After identifying what you really want, then you make a plan on how to get it. Tosobola kubeera ng'olina ky'oyagala naye nga tolina plan gy'ogenda kikola kituukako. So plan and strategy is that reasoning capacity where you calculate, you take an analysis on all the steps you will take okulaba nze mbadde nja kubeera nga ntuuse wano. Kati plan and strategy oyina ocalculate, you sit back, draw your entire energy to yourself. N'ogamba nze nga hamu nyina kinti nyina obukadde bubiri nti obukadde bubiri bukoze eki nsobola kukola kimpangaaliddewa. All that, in fact, mere identifying yourself is an element of reason. Okwa identifying n'ogamba nti nze Lugonvu nyina emyaka 20 mu bwegiti nasomera gundi ne gundi neweekubako perimeter n'ogamba ogenda majaawo mba neerimbye eno ogirawo neweezuula kwezuula, because you can only start with what you have. Ebuli oyagala okutandikira mbire osanga ogwa ojja kwagala okole business ya miliyoni 2 ng'osangibwa ne miliyoni 5 5 ziteekemu esigale ng'ebanje 15 tolina ogenda zijja 5 zifiiremu ogende eroddemu ekembe ofune miliyoni 10 ate oyagala okukola eya 2 w'onaamala okusuulamu 10 esabe ziri endala 10. So nga we nagambye 1+1 = tunoobeera ng'okola business g'omusuubuzi munnanga ndaba naye ng'owulira mulimu ekitagata. Whenever there is an hardship, just know there is some. Weluba lujjege lututeeka okubanga nga we nagambye nti mu Uganda gavumenti egezezzaako nnyo okusomesa abaana mwenna basome UPE. Gavumenti egezezzaako ennyera tugisiima nnyo okulaba ng'egemya abaana tebakyalwala polio ne bakula, naye ate awo wakati waliwo that circle of productivity tebannafuna nnyo kyakukola. Bamaze okusoma, omwana ali awo ali myaka kati bakuze baweze emyaka 3 omuntu alaba akunukkirizaana ajula ogweddalu byonna bye yali asuubira tabiraba. Kati omuntu oyo tewali kisobola muyamba kyonna okuggyako okusoka n'omukumaakuma within perimeters of reason, mindset change. It is never too late to reason. N'obeera eyina emyaka 5 osobola okutandikirako kyo n'okyusa obulamu bwo kuba ojaga nyina 5 mu 5 osobola kukola kinyina capital atya. The ability to forge a way forward within the prevailing realistic circumstances is the gateway to success. Obugagga tebuliiko myaka, obw'ataano asobola gaggawala. Obugagga tebuliiko myaka. Mbadde manyi nti nze kasita oweza emyaka 35 wananga kakyaweze mu zzaala ya bugagga. Genda okinoonyerezeeko nga woolaba waliwo abaana abato abagaggaddewo n'abantu abakulu nga ye yazifuna baali bangamba omusajja wa KFC yatandika okufuna ssente emyaka oba gya 6 oba 7. That is when he established KFC. Naye ng'okuva eno yonna ssente zaali zakola ki? The moment he started reasoning, yayita nanasula. It was an element of reason. Whenever you attach, ate reason is something very basic. Muyinza okumpulira nga ngamba reason naye amu reason kyeki. Reason bwe buteerimba. The ability to analyze prevailing circumstances realistically as you see them. Kala n'ogiraba nti eno bbulaaka n'otagaa naye ate nga ndabanga bbulu awo oba otandise okuwaba. Kwebuzaabuza. Ne bwe kiba kizibu. Katugenda ne tubeera n'obuzibu mu bulamu bwa bulijjo. Nga wegambye life is basically a challenge. Ne how can you forge a solution to a problem you have failed to understand? Woba tonategeera kizibu kikuluma. Tonategeera kikwavuwaza. Tosobola kuva mu bwavu. Tosobola funa ddagala lyakyo nga tokimanyi. The ability to draw your mind to your problems helps you identify and study critically what the actual problem is. N'ofuna ne weight yakyo. Kati ekizibu ekyo obeera otegedde n'ogamba bankebedde ndi mulwadde. W'omala okukkiriza bulamu nti ndi mulwadde nga kamira eddagala. Kizibu bwe okitegedde naye wodda mu wakagano ogenda kufa ogenda kufiira mu masabu. Kitegedde. It is as simple as that. Abantu bangi balina ssente era bangi tubalabye. Ekimu ku bikuuma ssente z'abagagga we twagala okuzuula. Olina omuwulira nti ssente aziina, alina obukadde, alina obuwumbi. Oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri ne ziba nga tezikyaliwo. The rich and wealthy people are mentioned above. As mentioned above, have a valuable possession
in common. Nsoma ku crossing from rich to wealth. Abantu awo tuyinawo obuzibu. Kyekiri nti abantu bangi they are rich. Naye tebagwa mu ttulu balina ebyabo. Nanti era owuzikawo page eddako ojja kulaba greed whereby I say it is only greed that can bring you from being wealthy to poor or from being rich nekuza mu poor n'otadda muki mu wealthy because ebiseera ebisinga twagala nnyo naddala liabilities amabanja gano ge mulaba omugagga agamba kuba banka ye ejja kugamba ate waki obeera n'ebizimbe bimu nga kino osobola okituula n'ogula ebirala bibiri naye owa banka aba buli wajja ne liability eba egenda mu capital investment yo era ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga liability eno eridde ki capital ng'eridde capital walina ekiseera nga tokyalina kyokola ki kyova olaba nze kati bano ababanka era kyenabakoze kizibu nnyo tebafunako omuntu alinganganzi that I can assure you ate ekyo nkyogera with authority nti in Uganda no one has done what I've done now. I'm the first person to break the chains out of banks because I don't have emotional attachment to things. Ate nze mbala ningamba kati wembeera nyina ebizimbe mukaaga waki situndako bisatu nesigaza ebisatu nga byange okusinga okwewola ozimba ekirala ate ng'ebisatu embeera nzizeeyo bisobola okugula ekyokuna bisobola okugula ebitaano bisobola okugula ekyomukaaga naye tetwagala nnyo okuprojekiti enfu kyokusigala nga nkolera omuntu ono wa banka. Simba wakati awo ozuukusa munnayuganda bangi bakaaba oyina bw'okireese nga kigenda tuzibula bangi baganda bo ne bannyoko ekibazizza mu bwavu kwe kwewola ssente n'edduuka lye yassaamu ssente ne ligenda lyali yeewolera ssente ne yeewola ssente azimba ekizimbe n'ekizimbe kye yeewolera ssente ne we kyali kituuse ne bakitwala banka abantu tebafunye kanguyite mukisa mu ssente za banka asinti abantu bafunye mukisa mu ssente za banka zennyini ezibe mubadde mumpulira nga ndaajana nti we want a change in the structural component of all the systems and policies eziri mu banking lwansonga abasajja bano bakola one way drive sente omuntu bazitwala butwazi olunaku lwotwala ekyapa kyo mu banka lunaku lwoluzinga property yo kyannaku nnyo naye ate kituufu lwansonga era nabagamba nti mugenda mu banka nga muli bangi buli omwaka okola emirimu gyanjawulo muli abantu batano waki mwenna mugwa omulimu ogwono guyinza okuba nga mufu azimba amayumba ogwono guyinza okuba omufu alimbya ennyanja ogwoli guyinza okuba omufu ne mugamba nti awo yo kapenta ne waki mwenna mugwa lwansonga we mujja ssente obuzibu bukola ki ate nga Bank of Uganda eremeddwa okuvaayo oprotectinga bannayuganda against these exploitative foreign banks which is very sad but that is why I'm calling for banking reforms. N'omusango gw'omulaba ndimu guno ogwa banka ate mwalaba nawaabira banka emu DTB waki banka zonna zeegatta zijje zeegatte ku DTB kuba nnyina kyembasuuza kinene naye nga kiyamba bannayuganda okutwaliza ewamu kati abantu ba banka bano mutuufu batunyuunyuuta buki bunyuunyusi tulinga abakolera ate amagoba gonna ge bakola mwenna mukimanyi bagakwata gonna ne bakola profit repatriation ne bagafuluma eggwanga Uganda yensi yokka gye naakalaba nti banka zijja ne zikolera wano ssente zonna ne zifulumya ne kampani zonna ezisinga ez'abagwira kati munaagaggawa ate nga ssente zammwe zonna bazitwala naye nga temuvuddeeyo nakwegatta ku hamu alabye ensonga eno ate nga alina n'obusobozi kuba temugenda kuddamu kufuna muntu nga hamu mu banka erya ettonotono kuba okulwana ne banka muyinza okuba nga abasinga temumanyi kyekitegeeza kitegeeza nze bamblacklistings sikyasobola kugenda mu banka baga nti njagala nabo banniize naye baswadde sijja kujja nalikola ebintu bino success and failure based on reason and reality. I calculate each and every move I make. The only weapon I have over you or advantage is my reasoning capacity. Tewali kyenkusinga kirala ndowooza kwefumitiriza era actually njagala otwala omukisa guno okugamba bannayuganda n'abafirika bannange mwenna abali eyo ekikyatuganye okulaakulananga bannayuganda n'abafirika tetuyina mbeera efumiitiriza actually saagala muntwale bubi bati omanyi I'm a lawyer by profession. By law we define insanity as the inability to understand what you are doing or its direct repercussion. Woba ekyo kyokola tomanyi kyokola obanga tomanyi kigenda kivaamu fe tukutwala ng'omulalu si buli mulalu nti akuba ki mayinja. Inability to reason
is a temporary state of insanity. Olaba n'omuntu anywedde obunywa omwenge tugenda ne tugamba nti omuntu anywedde omwenge ali temporary insane mu kaseera kuwamala nga atamidde tategeera kyakola. Olaba osobola okubeera insane by mere having problems ne ubeera nga oli wano lugonvu ne bagamba nti omwana we afunye obuzibu afunye stroke ne bagamba nti nyumba landlord ebintu byabekanyuza ebweru ne bagamba nti abadde akubanja ali wali akutte ejjambi yakulinze wowe wakulabirako kati ogenda okuvaana okusimbula emmotoka yeeyo nga you don't have a right state of mind. Era ebiseera ebimu oyinza okuba nga ovuga awo n'otomera omuntu n'omutta ne bavaayo ne bagamba nti lugonvu si omuntu murder n'ogamba no it's not murder it should be reduced to manslaughter because at that particular moment in time I wasn't in the right state of mind to either know what I was doing or its direct repercussion. So in that particular direction I would say up to an extent we Africans in general hold a state of mental disability. Simba wasira. Simply which is inability to reason. The moment we start reasoning, I think that the only solution to that is adjusting our mindsets in the direction of reason. Okyogera nnyo n'ogamba nti Uganda erina ebyobugagga. Percentage ennene ey'Abannayuganda bali energetic bavubuka bakyali myaka egisobola okukola kyenkana buli mulimu. Mu mbeera yonna bw'otunuulira embeera y'obudde eya Uganda nnungi. Naye ate Uganda njavu. Weewasoba. Ate wengezaako okuza twale malati tujja kukyuka tujja kukyuka wengezaako okuza nti kati zintandise integrated agro processing plan nga tugezaako okwongera value ku birime okulaba nti ettaka lifuna value abantu baddemu balime. Bannayuganda bano beggambye obukadde 33 abongedde ku mujembe gwa NRM. Tetwagala balowooleza mu kutawaanya abantu nti banoonye emirimu twagala bo kennyini bateekemu ebigere batuuyanire ssente ate mudda nga bakulaakulanya n'ensi kuba we banaakola ne URA office zijja genda mu Uganda yonna ziboneyo neziteeka okugendayo nga waliyo productivity. We tucreatinga value y'ebirime they will be forced by default indirectly okuddayo mu ki ekitusumbuwa tetunnezuula tetumanyi nti obugagga bwaffe buli mu bulimi ani ayina okutuzuula nanti tuli wane tulwana tuli mu kibuga nga binyonyi kubanga buli muntu akeera ku makya n'agamba nti Uganda tuyina genda bweru ebyobulimi byagaana tuyina kuyingira byabusuubuzi nayingira mu byobusuubuzi ensimbi ne zibula kati ate gwe otugamba ntudde mu byobulimi nga nze naffe busubi kyamaganda ng'obulimi bwagaana nenzija e Kampala ne nyingira okukozesebwa ntandikiddewa wewali ekibuuzo nagamba nti gwe nyini ng'omuntu gwe capital kati olina kutandikira ku gwe ng'omuntu kati tunoonya capital naye nga tumunoonyeza gy'atali kikyoyinawo ng'omuntu kyosobola okutandikirako bw'oba toyina ssente olina kutandikira ku maanyi kyova olaba n'emirimu oti ze source of income omuntu atalina capital nga yina kyagala okukola asobola kansooka enkolesebwe naye omuntu eyasoma ajagenda atule mu office oba ku reception omuntu ataasoma oba olina kutandikira ku site ku bupoota kuweereza naye ate gwe toyina kyakukola atoganze n'obupoota sibukola kati capital asooka ye gwe ng'omuntu gwe capital atandikibwako. Nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza sente ziditamininga ki money editamininga etya enkulaakulana yange abantu bangi sente azifuna naye ne zitamugaggawaza paka lwe ziggwawo nanti kati obuzibu omuyina temwawula sente na bugagga sente n'obugagga buki bugagga si buli alina sente nti mugagga bantu bangi nnyo balina sente bafuna sente naye nga tebafunye bugagga kuba neweekera ku makya nenkuwa obukadde 2 oba ofunye sente naye wadde tofunye bugagga bukadde 2 obwa $. Era sente ezo ojagulako Range Rover ojagula ennyumba ojakukola kipaka ezinaggwawo nsobola ofuna obukadde 2 obwa $. Ne sigaggawala ate oba ogagga obeera olina sente oba tolina bugagga kubanga nsobola okuzimbako ekizimbe ekijula okwenkana ekikyo nengulako emmotoka gye njagala nenvuga nanti weebuuze lwaki abaana b'abagagga bwe basikira sente ziggwawo lwansonga baba basikidde sente baba tebasikidde bugagga obugagga bakola bukozi kuba kitamu ayinza okuba nga abadde amanaginga incomes and liabilities bulungi ng'amanyi amabanja ge nga nogasasula agasasula naye ate kati gwe omwana n'ojja n'otandikira mu ggula Range Rover nakikati ziba zigenda kuggwawo taata nga tagulanga ku Range Rover ekisero kiba kizeeko akatuli akafulumya naye ate nga tekayingiza 2 Uganda ogiraba otya nyina bwe njagala okutwala maaso awo
wagenda kuba wazibu nnyo wagenda kuleka abakozi bangi nga baresigninze but for their good naye nga tinatuukawo 2020 ng'omwaka gubadde muzibu mawanga agasinga obungi bw'otunuulira covid-19 bw'otunuulira ebizibu ebibaddewo ebibamba ebizze mu ggwanga Uganda abasinga batya nti covid-19 ne bwagwa enkya wadde eddagala lifunise amabwa gakyali mangi mu nsawo z'abantu tugenda tandikirawa ndaba akaseera akazibu ennyo ak'obwavu kale okwawukanako ne bannanga abalala nze wadde ndi musajja Katonda ansaasidde n'ampa ku ssente naye ate ndi musajja mukkiriza nnyo kati nze nzikiriza mu kugera kwani kwa Katonda nga wenagambye nti kakube kufa nze nkulinzinga lunaku lwankya kuba manyi ekyo sikinaako buyinza ate manyi kirina okukola ki okubeera kati nze ne covid ono Katonda atuwa ne ssente atugezese onaayamba ku banno onaabakwatiraku onaabeera musajja muntu mulamu ng'azikuwadde kugezesa onaasigala onsinza nga wakolanga nga tonnazifuna bangi kasitazifuna nga dduka naye nze ne covid mulabanga ekigezo obulwadde Katonda atugezesa ne ssente atugezesa n'obulwadde atugezesa n'endwadde atugezesa n'obwavu ekintu kyonna Katonda kyakukanyugidde kiba kigezo kinaakuleka olina obuntu bulamu obwo bwakwagalamu ng'omuntu kyebayita okufumiitiriza kati nze nsuubira Katonda eyatutuusa mu 2020 ajja tusomosa atuyingiza 21 era ajja tuwa ekyo ekisinga obulungi erife nga yakipulaninga ekyo so kigamba ku nti kirinako amagezi ekyo tukirekera Katonda Uganda ogiraba otya ku lwaleero Uganda nga bwekoleddemu analysis tulina abavubuka abato bangi abatalina mirimu ate abasinga bali wakati w'emyaka 25 n'33 oba kunukkirizaana gambye nti ku myaka 4 omuntu abikaminga desperate aba alaba obulamu bugenda emmotoka ze yali asuubira okuba nga avuze mu 3 tanazigula ali mu nnyumba mpangize kati omuntu afuuka desperate 40 years katulina abavubuka abo it is a time bomb ate they don't have a direction bagenda na kibuyaga babagamba kino nga babuguma nga bagenda ne obagamba kino okujja nga gavumenti evuddeyo nga naffe tugikwatiddeko ng'abasuubuzi ate abalina omutima gw'eggwanga okulaba nga tugenda mu bintu wano wammanga ebya integrated agro processing plant Uganda ejja kutereera tujja kuba bagagga nnyo mu bbanga lya myaka 8 oba 10 Uganda ekyasobola okubeera nga Dubai singa ffenna tukkiriza nti ffenku nga bannayuganda ezirina okukuma ekyoto kino emmere yaffe okujja Uganda tetulina kunoonya mulala bugagga ffe bugagga era ffe tulina okukola obugagga ndabye abantu bangi you are a lawyer by profession naye togendangako kugulawo balo farm tokozesebwangako gamba nti nkolera mu kampuni ya gundi ne gundi abasinga abanga afuna omusala mutono ng'alina diploma abala amagezi ge babawa nti genda ofune degree bajja kwongezodde ku $5,000 bw'abeera ku $5,000 nga talaba kulinnyisibwa ng'alowooza nti agende asome masters adde ku $7,000 oluusi bwe kibula obanga n'omulimu ogubuze ng'agamba nti kagende asome PhD ajja funa mu bitongole ebyenjawulo gye bamukozesa obuyigirize busalawo kyenkana ki ku bugagga bw'omuntu ewantu eyo ntwalayo nnyo naye njagalayo naye lwakuba saagala nnyo okwogera ku buyigirize ebiseera ebisinga abantu bandaba bubi bayinza okugamba hamu ayiza okuduula naye bannayuganda bannayisa mu nsonyi nze siduula naye lwansonga wemba nakubuulira ekintu nga wekiri based within perimeters of reason and reality ate mba nyino kikugirayo nekikola ki nga wekiri I've given you an example before negamba nti njagitwalira kuba professor abasomesa abaana mu university kuba betutwala nti basomera ddala nnyo yes why is it that professors and teachers are the most educated people in our societies and they hold the capacity to even pass on information to the young generation but with total inability to practically apply what they teach towards their own prosperity kiba kitegeeza nti knowledge is information basically the ability to practically apply that information turns it to wisdom. We require wisdom to prosper. Knowledge is merely basic. Kati bwe tusobola tujja kusinziira okuba n'amagezi nga tusobola gakolesa tekirina kikikola ki tekirina mugaso that is why nosanga omuntu tisoma PhD nkola ki ate onoonya ssente oba olina kyosobola okukola kati n'ofuna ssente waki totandikiraawo ate n'ekirala ongambye ku kyokolesebwa tewali mulimu gunoonya bugagga
omulimu ogusobola kunoonya capital kale kankuzeeyo emabega lwakuba munnayuganda munnange ali eyandaba njagala nkuzeeyo ku ABCs oli buvubuka muto oba mukyala muto otuuse mu mbeera egamba nti neesobola ovudde mu bazadde bo otuuse mu mbeera egamba nti nange njagala okunoonya obugagga kiki osobola okukola wammanga njagala ompulirize bulungi nnyo okusookera ddala sooka wekkiririzeemu ng'omuntu ogambe nze amwe personal full age nkuze I have competent understanding ntegeera siri mulalu and am a person of sound mind buli kyenkola nkiraba ogambe ndi mulamu ate ndi muvubuka muto oba ndi mukyala muto sooka weezuula ogambe nga nze kiki nnyina kisobola okutandikirako nyinawo obukadde bwange bubiri bwe nsobola okutandikirako okukola nti asibuyinayo mbusaba muzadde wange anaabumpa oba busatu kitegeera nti tajja bumpa ogambe kati nkoze ntya okunoonya capital woba tolina zitandika oba oyina ezitandika lowooleza mwezi ezitandika entonotono z'oyina okulaba zikola ki capital ya determining omulimu gw'okola si ggwe abeera mu presumption n'ogamba nze njagala kukola mulimu bwe guti ensobi abaana bagikola nnyo ate woba toyina nga nezo ebbiri toziina sooka ogambe kati nzizeeyo nnyina maanyi ngakolesa eki oyinza okugamba nti njagala okukola omulimu gwa miliyoni 2 miliyoni 2 nzifunye ntya woba wasoma ojja kunoonya omulimu gw'obwasoma ne woba tewasoma ogenda kugamba nti kanoonya omulimu nti tugeze ngende ku site mpeereze oba ngende mu kikubo nti kule container lwakuba gye emirimu gye mutaagala kuwulira naye ng'omulimu guba source of capital omuntu genda ku mulimu okole ekiseera ekigere ogambe nti wempeza miliyoni 5 ngenda guvaamu ntandikoko tosobola kubeera mu mulimu ng'onoonya bugagga omubeera mutukolera muba munoonya mwongera ku bugagga bwaffe si bwammwe kitegeera naye omuntu alina okukola akaseera mudda n'agamba nti naye kanneetenga omuntu n'atandika okunoonya ssente naye ng'azinoonyeza mu kintu kye yeetandikiddewo okulaba nti ate kimuwa obugagga kuba obugagga it is a stage oyinza okutandikira mu kuvuga boda n'okola akaduuka oba mukyala wo n'omukolera it is a stage bannayuganda obuzibu bwe tulina twagala kibwatukira twagala obeere nga wooli awo leero enkyokeere ng'olina ebyahamu byonna byalina n'omusingako muganda wange otegeereza tujja kusanga buzira oba bajja kukuba amasasi ng'oli kwayiwe oyagala kubba sente bakola ki bakola nkole sente hamu azikoze ate hamu kyabakoledde ekyobugagga bannayuganda bannange abalaze nti kisoboka kyekyobugagga kyensobola okuwa ensi yange mwami Amisi Kigundu obadde ng'asaanuula obusaanuuzi bw'otunuulira percentage eri mu Uganda bannayuganda bangi bayimiriddewo okukozesebwa era batunuulira nga ewali future yaabwe bannayuganda beeroga ayogedde nti obugagga tebuva mu masabo bannayuganda beeroga beerwanyisa beeroopa beewalana naye ng'ekibewalanya gy'emirimu gye bakolera mu kaseera ke kamu tugamba nti tewali mukozi aligaggawala ng'akozesebwa so nga twajogeddeko naye nene era nga wogambye ensonga kati nga bwegambye ekyokwerimba si kyakufumiitiriza kati ogenda otya mu ssabo okunoonyayo obugagga oba ogenda otya mu ssabo okunoonyayo promotion ku mulimu nga mukamawo akuwa omulimu omukolera nakasero kati ebyomu ssabo ne nakasero bikwatagana bati olina kweyisa bulungi ku mulimu ne bakuwa promotion ebintu success and failure based on reason and reality si kyakufumiitiriza okukkiriza mu byawongo kankweka story kamu anyway not a story but I can give you a legal background abazungu bajja wano mu Uganda basanga nga kyabakalubirira nnyo okufuka bannayuganda nga tebabawadde embeera to cater for theya byakoola byokola bannayuganda basanga bakkiriza nnyo mu witchcraft kati kyabazibuwalira nnyo okuvuga munnayuganda nga kino ekyobusamize ne witchcraft tokiketalinze bali forced okuliyetinga gye tuyita witchcraft act ne bagireeta wano witchcraft act eyo ng'egamba nti omuntu wakwatibwa ng'akola ebyokoola alikwatibwanga naweebwa punishment ebiseera ebisinga baba bagobanga ku kyalo excommunication waliwo omusango baguyita Salvatore Book versus AG omusajja era bamukwata nti akoze ebyokoola naye good enough by that time baali baintroducinze mu common ekintu kyetuyita law of evidence it is not just enough to you to say that someone did so and so it is he who alleges
the burden of proof lies upon you alleges to prove that indeed such a person is accusing is guilty beyond reasonable doubt. Kati omuntu tekyamalanga bumazi genda ku kooti kuloopa nti gundi akoze ebyokola wabula nga weetaaga okuteekawo evidence obujulizi obumatiza. Kati baabuuza nti ebyokola biri tusobola obbiraba kuba byayise wano nga tebikola ki Tebiriwo. Witchcraft Act by default ceased to be among the laws that are being practiced in Uganda because it could not establish evidence. Akitegeera nga tekigwa mu mateeka. Kati gwobeera okyali mu mbeera eyo ey'okwerimba mu buli kimu kyokola, then you are not. Nabagamba okulimba si kibi, naye weesanga ng'otandise okukkiriza birimbo byo obeera ofuuseyo wabulabe ennyo eri ggwe, kuba direct repercussion ez'okulimba kuno okukkiririzaamu gwe number one ki victim. Gwoba nakebera ng'oli mulwadde n'osigala nga weerimba n'ogaana okubira eddagala ogenda kusereba nga tukulaba era okutuke mangu. Ekyokwerimba kibi nnyo. So reason and reality awo nnyini weeri wakati. Success and failure based on reason and reality. Ebintu birabe nga wokola ki nga webiri lekerawo okwerimba. Why you playing tricks with your mind? 1 + 1 = 2. Singa bannayuganda bonna era nze nabagamba nti nabawandiikira akatabo not to era basinga asoma akatabo nagamba ono hamu alimba nga tatulazo yafuna bugagga biki kana akatabo nade seewandiikako era nojja kusanga mu linnya lyange ono mirundi giwera 10 guyinza okubamu nga gumu ebibiri. Nze ndakuwandiikira akatabo to challenge your mind. This book, its intention is to kickstart you Kakuzuukusa. to the direction of reason. Naye abasinga tebaagala kasoma ate basigala bakola ki bawakana. Nze saawandiika katabu kunoonya bugagga era obusinga nabugabiranga bwereere mu library zonna nabugaba, amasomero agasinga nabugaba. Katabo nkataddemu ssente esoowa mu miliyoni nga 8 naye nga ngaba bugabi. Okuzuukusa Ene buli munnayuganda alina obusobozi obukagula. Trust me bannange, singa osoma akatabo kano with an open mind, essimu yange eryokke woba ofunye embeera nga togitegedde osobola okunkubira okuneebuuza. But if I can get you to reason, nze mba nkuwadde obugagga. Kye njagala okubuuza bino byonna ebintu obyogera oli mugagga reality naye oli so open, oli muntu wa bulijjo, ojokinga n'abantu abalala, otambula n'abakozi bo. Kiki ekiri munda emabega wa Miss Kigundu Nanti kati ekitali mu bagagga balala? Miss Kigundu kyova omulaba nga alinga waali nga wogambye ndi free. Lwansonga nagambye olina okwawula obugagga kwa Miss Kigundu. Miss Kigundu kimufuula obugagga ze ssente wezimukuŋŋaanirako afuuka omugagga, wezimuvaako nkye tojja muyita ki mugagga. Naye ate nze based on reason neefumiitirizaako. Nze sikkiriza bya ku nsi bino, these materialist things sibikkiriza kuntuuka ku mutima na ku mwoyo, mu kutima na ku birowoozo ne ku mwoyo. Lwansonga ebyensi bya ku nsi. Miss Kigundu ayawukana nnyo ku byobugagga byakola ki. Wenkeera leero ku makya n'enkwata yonna byenyina n'embikuwa gwaba afuuse omuki omugagga. I still remain the same. Ate kati ki kyennyina, tulina amagulu abiri, tulina emikono ebiri. Gambye n'okugamba gwe kyenkusinza kufumiitiriza, kyakufumiitiriza okukkiriza mu Katonda kuba tewali kintu kyebeerayo. Nze ni musajja mukkiriza nnyo era nzikiriza nnyo mu Katonda era nkimanyi ebyokunsi byakunsi ate byakaseera biteeka okukola kuba obudde tulina butono. Naye ffe Qur'ani etugamba nti temufuubaniranga nnyo byakunsi nga abatagenda birekawo. Nyinza okuyisa mu bufunzefunze. Nabbi Isa namugo muyita Yesu lumu aba agenda okutambula. Temukkiriza byakunsi, kyenjagala obbagira mu sitore eno. Temukkiriza byakunsi bamalamu myoyo. Gwe ng'omuntu osigala oli muntu. Ate era mbakubiriza nti ogaba y'omu ku capital asinga mu nsi. Buli w'ogaba Katonda akuddiza mu mbeera gy'otasobola naawe okukola ki. Nze ekimu ku kinyambye okufuna ssente ndowooza ngaba nnyo. Era abantu bakyogera nnyo nti amwamya Miss ng'agabanya ssente. Ero muganda wange lumu yaŋŋaana naye ssente ozigaba nnyo tezituggweko. Ne muganda naye nga abatazigaba ate tebakola ki? Tebaziina. Kati kyengezaako kulaga tokkirizanga eby'ensi okukumalamu. Nabbi Isa alayhi salaam lumu abeera ayina gy'alaga nga agenda okubuulira enjiri n'atambula ne swaba. Ne bapaakingira emigaati esatu. Bapaakingira emigaati esatu ne batuuka enjala ng'ebaluma
Nabbi Isa namugamba leeta emigaati egyo tulye. Sawaba namugamba nti najjayo namugamba batuwadde emigaati. Nambuuza batuwadde emigaati emeka, namugamba emigaati 2. Namugamba nga njijukiranga batuwadde 3. Namugamba kale tunaalidde tusukutwe ne basomoka ennyanja. Naye ng'ennyanja Nabbi Isa akola ekyamagero ne batambulira ku lugoye lwe baayina ne basomoka ennyanja. Bwebatuuka emitala n'amubuuza ku kino Katonda ky'olabye akoze wano. Yogera ngo yatula n'olulimi batuwadde emigaati emeka tuve ewaka. Sawaba namugamba nti wallahi nkulayira batuwadde emigaati emeka? 2. Nabbi Isa namugamba nti kale twongere tunaalya edda. Wabeera batambuddeko ne basanga omwana omulwadde. Nabbi Isa n'amuwonya. Namugamba ku kyamagero kino ky'olabye omwana ono ow'obuwala gwe tuwonyezza abadde anaatera okufa. Batuwadde emigaati emeka. Sawaba n'agamba nti wallahi batuwadde emigaati emeka? 2. Nabbi Isa akola ebyamagero nga 3 naye okuyisa mu bufunze ogenda mu maaso. Ne basanga entuumo z'ettaka 3. Nabbi Isa n'alagira entuumo ezo ne zifuuka zaabu eby'obugagga golodi. We zifuuka zaabu Nabbi Isa n'agamba Sawaba nti entuumo zino 3 emu yange endala y'omuntu yalidde omugaati ogumuka ogwokusatu. Sawaba n'agamba totawaana omugaati ogwokusatu nze yakoze eki? Nze yagulidde. Nabbi Isa n'amugamba nti naye ono golodi twali mulese ne tweyongerayo okugenda kitwatulese twali baali balina gye balina okubuulira enjiri. Golodi tunadde tumukola ki? Tumusanga. Sawaba n'agamba ate kati wano wali ebyobugagga nze nvaawo ugenda onaakola ki? Onaasanga. Sawaba abeera akyakkitala ne golodi kuba yali mungi nga tasobola musitula. Abasajja ne bajja, abasajja baali 3 nga babbi. Ne bamusanga ne bamukuba emigo miyitirivu ne bamutta ne bagamba golodi kabamutwale. Wabula mu bo ababiri ne badda ebbali ne bagamba naye entuumo zino 3 singa buli omu atuteekemu kitundu ffe 2 ziba zitukolera ono owokusatu lwaki tumutta. Ne bamugamba naye nga tetunnamutta tusooke tumutume mu katale atuleetere ekyokulya engeri gye tugende ewala tugende nga tukuse. Bwe baamutuma mu katale watuuka mu katale n'agamba nti naye ndabye entuumo za golodi 3. Eno emmere y'abano wasi giteekamu obutwa entuumo ziri 3 zonna nezikola ki? Nezitwala. Omusajja waakomawo tebamulina nakuba madaalawo nga bamukuba emigo mizibu ng'omusajja afa nga badda ku mmere nga balya. Osanga mulimu obutwa naye baamukuba mangu nnyo basobole okumwomera ne golodi waabwe batudde nga tewali abakola ki? Abatawaanya. Awo naakulaga nsi. Kati bwe baali emmere nabo ne bakola ki? Ne bafa. Nabbi Isa atambula okuva gy'ali yasangayo emirambo emeka? 4. N'ogwa musajja we? Ne golodi ng'alawo. Kati kiki kikulaga mu sitole eyo nti tokkirizanga obulamu bw'ensi okukola ki? Okumalamu. Bino byoya byanswa kuba naffe ffennyini n'obulamu bwennyini tulina okufa. Ate nga what complete life is death. Kati omuntu olina okusigalamu obuntu bintu byonna by'okola ki? By'okola mu mbeera emu. Kati nze kigunduka makwogera ne musajja mukkiriza nnyo nzikiriza mu Katonda. Ky'ekintu kyenkwewuunyako. Nze obulamu bw'ensi tebukola ki? Ate Katonda angezesezza nini maali gyampadde? Kuba Katonda singa teyangezesa nyina ebintu na maali nyina ebintu bye sitaatiregedde lwa nsonga. Nze mu Katonda yatonda ensi nga nnene nga mugimanyi. Ne mu nsi yatonda kigundu yali tagijjaamu. N'agamba sijja mu bbanga n'anteeka ku planet Earth. Planet Earth ng'ekyali nnene n'anziza ku Semazinga Africa. Semazinga Africa nga nnene n'anteeka ku Uganda. Uganda nga sijjaamu. N'agamba nti gwe olizimba eno ku bbunga kawuku. Aye naye n'otagimalawo. Ne bbunga nga sijjaawo. N'agamba nti era n'ettaka ly'oguze nagula eka 11 n'agamba tujja kunoonya oba eka 1 n'ekitundu w'ozimba ennyumba. Era pooti nagizimbako ennyumba kwekanga 1 n'ekitundu oba 2. Kiraba? Era ne mu nnyumba nampaamu kisenge gyensula waggulu. N'ekisenge nsula ku kitanda. N'ekitanda nakisulako oludda. Kitegeera? Ate era sisobola kwebaka nga ntunudde wansi ne waggulu. Kati obulamu bw'ensi temuli okudda awo ensi n'ekuba tekiba kituufu. Kivola ffe abasiraamu otufa batuziika mu lutalu mu mwana Adamu. Kati sisobola kaayanira mu kufa nti waaki banziise mu kantu kano. Nga n'ebingi byenkoze ku nsi sula byegazaamu byonna ne mbikola ki? Ne mbibeeramu. Kati naye ng'ebyo byonna byegamba bitambulira mu kufumiitiriza. Omuntu wafumiitiriza binajja bigatta bugasi. Kakubeere kukkiriza mu Katonda ofumiitiriza noga kale siri musiraamu siri kine Katonda ye gyali. Nojjangu ugatta nti ensi tesobola kuba nga Katonda. Otuuka okukkiriza nga ddala butuufu because even Islam is total absolute submission to the will of the Creator based on reason. Kati nze buli kyenkola mu bulamu kiri guided by kola ki?
kufumitiriza nze siina kintu kyenkola nemala era wenkolanga ekintu ekikyamu nekkola ekikyamu onyiigiranga nnyo kuba otegeera nti ekyo hamu akikoze akikola ki akimanyi kuba nze siina kyenkola nga sikimanyi buli kintu kyenkola kulembeza okufumitiriza kati ekyo kyennyina kyenjagala bannayuganda bannange bonna babeere nakyo wetubeera n'abantu nga bali aggressive and productive nga hamu eggwanga lino lyali baddewa nga tuli abantu miliyoni 46 munnayuganda tulaba ebigambo ebyogerwa bizito obiwulira nga bwabyogera birina we bikutuula mu mutima abasinga abatono ne bibanyiiza abangi ne bagamba nti kirabika okuba twasigalira mwami Hamisi Kigundu bw'atandika okwogera olina elements 3 z'omugyamu ng'ofudde ku ky'okufumitiriza ne reasoning capacity gy'alina eri waggulu musajja mukkiriza abagagga abasinga bw'afuna ssente beerabira Katonda nga n'abo abazimba emizikiti n'ezeekereziya n'amakanisa bazizimba kwebulizabulizaayo omusajja yazimba ekkereziya oba ekkanisa naye ng'asobola kusoma ssuula yonna mu bayibuli naye ku ssente z'oyina n'obintu ebingi by'okola n'ofuna obudde obumanya Quran n'omanya ne Katonda kati neegulumiza ntya ku by'okunsi byekuŋŋaanyiza nga n'obulamu bwennyini si bwange kuba sisobolaga nti mbusibidde wano n'obulamu bwennyini Katonda ajja butwala wanaabwagalira kuba okufa nkimanyi tteeka naye ate era nkimanyi nti sibulinaako ggero wadde obuyinza kati neekuliza ntya ku nsi gy'otaatonda kugamba n'obulamu bwennyini nnyini kigezo Katonda yatutonda atugezese ku bulamu bwensi kati sisobola kwogeza naye nga ebyo byonna bitambulira mu kintu kimu kufumiitiriza omuntu singa atandika okufumiitiriza obulamu atandika okubugattanga pazo paka lw'otuuka ekiseera ng'okola ekyo ekituufu ky'olina okikola nga bw'olina okikola kyova olaba nze sikkiriziganya abantu bagamba nti gavumenti ate yes gavumenti erina ebigiremye naye gwe naawe weebuuze ng'omuntu ki kyenkoze wammanga okulaba wano wennyimiridde kale kati muyinza okuba nga mulina generation nnene kale ne bajjajjaabo abaali ku zaamiini eno yabalemesa abaali ku jobote eno yabalemesa kati tosobola kubeera nga buli ssaawa olina kyeweekwasa waki tutandika n'ogamba nti naye ddala mu butuufu nze alina obuvunaanyizibwa ku bulamu bwange n'otandikira awo nga gwe ne waki oba weekwasa kyenawandiika mu katabo nti take self responsibility why do you blame everyone around you for your failure waki oyagala onenye buli kimu buli omu akuli okumpi olw'okulemererwako naye nga naawe ate totaddeemu maanyi kulaba nti otandika okukola wulira ebigambo bino bye weewandiikira nga tugenda okuwunzika reasoning is for human beings and it can best be defined from my personal opinion as the ability to think or make a natural assessment or analysis of all the prevailing circumstances around you before. Katabo nakawandikira ennaku 7 ate nakawandiisa mukono ate nakawandika nga olaba njogera naawe wano. So reason is the key. Actually, to be realistic, the whites and foreigners are not better than us. They are simply using their minds more than us. We have some little bit of mental disability. Inability to reason is a state of mental disability. Singa tutandika okufumiitiriza tubasinga buli kimu. Minerals ziva mu Africa buli kimu. Kati wano Uganda abazungu era batulemye okulima ettaka okujjamu ebirime tubitunde ebweru. Batulemesezza batya? Nanti kyeŋŋamba waki tetuvaamu ne twekemba ne tukola. Ekyo ekiriwo. Ne lwakuba tulina okukikola nga kiri within perimeters of reason. Government ebiseera ebisinga zaagala nnyo okukola forceful implementation of policies. Can't we create productivity within perimeters of demand and supply? Omuvubuka ono obeere nga tomuyita sigwamuyita nagamba nti genda olime. Wabula ekibuga buli kasooli gwe bateekayo gwotwala ku ssente empitirivu ono omuvubuka abadde wano yaleka ettaka ekibuga ajja kudduka emisinde miyitirivu agambe nti bannama obugagga buli ate mukyalo. Lwaki bannayuganda bava Ekkuumi ne bava Arua ne bava wa Soroti okujja mu kibuga Kampala? Urbanization. Bavuga ebooda. Wetuteekayo integrated agro-processing plants eyo ne tucreatinga value ne productivity eyo mu regions ezo. Ojja kwesanga Spearmont esobola okuva gyevudde Germany nejja neteeka branch Arua. Kuba abantu bafunye purchasing power. Yes. Amasomero ga international gajja kubeera all over Uganda. Kubanga waliwo abasobola ogasasula. Tuna bingi ebyokukyusa ne education system yaffe eri weak. It was designed by the whites way back
tulina okukola education system ngeri within the prevailing realistic circumstances to meet the challenges and demands of today. Si kukola education system ya muzungu. Kati byosoma biki byosobola okwapplyinga chemistry n'osoma chemicals n'okola. Are you in any way in your life related to the chemicals you used to study? Napoleon yanyambirawa. Exactly, omuntu yali badde identifying and tubanga to building a talent singa abazungu bakola. Ne n'obuntu obutono tuno tuvuddeyo okukola ki? Kubukola. Naye nga it is an element of reason and reality. Okulaba nga ebintu bino, let us start with reason kyekisinga obukulu. Twefumiitirize. Mwami Miss Kigundu, nsobola okuwa eddakiika nga 5 n'okusingawo nga tumalako omwaka 2020 nga tuyingira omwaka 2021 nyinza okuba nga bingi byesikubuzizza ne bitutogeddeeko bannayuganda bakuyinamu ennyonta nnyingi n'okuwulira ebigambo byo kubanga bizibudde bangi amaaso. Bubaka ki bw'olina eri munnayuganda akulaba wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda? Bannayuganda bannange bonna kyensobola obbagamba nga mukulembeza okufumiitiriza twagale nnyo Katonda ate tumanyi nti Katonda yagera buli kimu, embeera ennungi n'embeera embi byonna bigezo biva wa Katonda. Ate twagale nnyo ensi yaffe kuba Uganda kyekiri waggulu wa byonna bino ebintu bya tribalism biki. I think Uganda is bigger than tribes. Uganda is bigger than individuals. Tuyina kulembeza mutima gwaki gwa ggwanga. Manyi tugenda mu kulonda nene okuba kugaba kalulu tukulembeze nnyo embeera eya continuity of our nation. Kiki etukola ekijja okusigaza eggwanga nga ligenda maaso. Tuleme nnyo okwerowoozaako from a selfish perspective. Kati gwe n'ogamba nti at least ffenna tufiirwe embeera nfu eyo obeera wekutogedde ng'okutogedde n'abaana abakuli ku mugongo ng'omusajja oba ng'omuzadde bwe wakazaala embeera nfu nnyo. Tulina okulaba nga byonna bye tukola eggwanga Uganda tulikulembeza ku mitima ne mu birowoozo. Kyonna ky'onaakola ng'olaba si kirungi oba kirungamu eri eggwanga lyattu Uganda mbadde nteesa nti kikola ki kireke twagale nnyo ensi yaffe tukulembeze nnyo Katonda mu byonna bye tukola ate tweyigirize okufumiitiriza nga tukulembeza obuteerimba. Ate tutegeere n'ekirala nti ffe enku ezirina okukuma ekyoto kino Uganda okulaba nga kigenda mu maaso. Nga bwe nabagamba tuli abantu 4,600,000 naye abawa omusolo kale ne direct taxpayers bali 2,000,000. Kati musuubira batya 4,400,000 okubeera nga bali dependents eggwanga okulakulana ku bantu 1,000,000. Kyetaaga okuba nga at least 70 to 80% of us the adults buli omu alina kyakola ekimugattako ng'omuntu naye okutwaliza wamu ekigatta ne ku ggwanga lyaffe ki Uganda. Twagale nnyo ensi yaffe. Uganda ejja kukulaakulana. In fact ffe kizibu ekiganya Uganda okukulaakulana ffe abaliwo saawa naye tulwane nnyo okulaba nti ensi yaffe tetugiyitamu buyisi wabula tukwataganya okulaba nga tukola n'amaanyi okulaba nga tugitwala mu maaso. Sooka ompe camera control etunudde mu mwami Miss Kigundu. Lwaki njikusaba njagala kulaga omuntu alina omusaayi omumyufu nga gwe nnina musinga obuwanvu ansinga bunene naye yagambye ekintu kimu nti ekitwawula wakati wo naye ekinjawula wakati wange naye kwe kufumiitiriza. Omwami Miss Kigundu bw'aba nga akisobodde gwe lwaki takisobola? Ate luvugonvu nga nnongoosaamu statement ekyokugamba nti nze sina kyenkusinga kufumiitiriza nga munnayuganda munnange ekyo njagala okikiri siyina wadde n'akatono kazibeere ssente zino zemulaba ez'eggwanga. Ssente tebaziteeka olinnya Amiisa oba ani ebyo byokola bye bisika ssente ne bizireeta gy'okola ki gy'oli. Kitegeeza woolongoosa mu nfumiitiriza n'ebyokola ssente zijja gy'oli mudda ne bakuyita omuki okwenyooma n'obutekkiririzaamu gye gimu ku mirandira gy'okulemererwa n'okusigala mu bwavu. Kati saagala muntu antunuulire yenyooma ogambe ate oyo nedda ne weeba mmotoka ng'eyo njagala wekkiririzeemu kebeere ennyumba ng'eno bano bazze okunkyalirayo gamba nti asoose busozi kuzimba nju wabula nange nja kukola ki. Weeba mmotoka ogambe asoose okugula benzi wekkiririzeemu oba tonnazifuna naye obutekkiririzaamu kibi kya bulabe oba weeriddemu olukwe kasita otekkiririzaamu oba weeriddemu omutwe ng'omuntu. Tuyingira 2021
tugamba nti olina okwekkiririza mugenda kumpa omukisa bino nazze kubiraga Munnayuganda nti bwe mba nsobodde okukukyaza nga tusobola okubeera mu maka gano ng'oli Munnayuganda munnaffe ng'osobola okutambula amawanga ag'enjawulo n'onoonye ennyumba nga Mwami Hamisi Kigundu gy'alina neekubula lwaki tetukulaga ebintu abasinga bye mulowooza nti by'amaanyi lugonvu bannayuganda kye balina okutegeera sooka ojja otulambuze eno ennyumba ogirimu leero lwa nsonga Munnayuganda muno yakola ki yagizimba singa muzungu sandi gibaddemu omutasanyuka wamu nakulaba nga tukwataganiza nnyo okukulaakulana bino byonna byaffe nga baani nga bannayuganda kyova olaba osobola okubeera wano ne tweyagalira wano kuba lwansonga gano amaka ga Munnayuganda muno maka gaffe kati twagala nnyo okubiriza mitwe emiti egiri eyo nti bannange bisoboka Neverland bagitute eya Michael Jackson bagenza ogitwala yali worth $100 million bagitwalidde ku bukadde bw'abadde 2 lwakuba yagenda naye ekimu ku byagitwaza kiwatugambye nti be yagirekera nga tebakyasobola giyimirizaawo n'ensimbi ze yatwala nga amasannyalaze n'ebirala we tuli ku enabeera Bunga Kawukubunga tuli mu maka g'Omwami Hamisi Kigundu bye tukulaga by'ebintu ebya bulijjo nja kusaba kamera ojja otunuulira ebintu bino bye tugamba bya Munnayuganda gwe nsobola okukwata mu ngalo Munnayuganda gwe nsobola okusinkana ayogera Oluganda nga naawe lw'oyogera ebiseera ebisinga bwedda mu birimbo n'ogamba nti abo baamala abo baamaanyi abo Mwami Hamisi Kigundu twagala okumanya kyekiditamininga obugagga busikirwa waliwo abagamba nti eyo famire yazaalibwa ngagga ffe twazaalibwa tuli baavu awo obugagga tebabubba obugagga tebabukumpanya obugagga tebabusikira obugagga bakola bukole obugagga is a process it's never too late to start ekyo gwe wakiŋŋamba ndowooza lwalinga lwakusatu oluwedde noŋŋamba nti abantu abasinga batya okutandika buli lwayagala okutandika agamba nti naatandika nti akankuweeyo obwedde onyumiza ebintu byo nange kankuweeyo ebyange nali ntandika kampuni yange ogimanyi eya Vibes Ceremonial Events nga ngitandika nayina ndowooza mu nsawo akakadde k'ensimbi za Uganda kamu naye waŋŋamba ekintu kimu nti bw'otya okutandika togenda kutandika natandika paka ku lwaliro wendi go wampa obuvumu njagala kiraga Munnayuganda nti ebintu byolaba bino tebitwawula nnyo ku gwali eyo bwe mba nga nsobodde okusinkana Mwami Hamisi Kigundu teweetaaga kusinkana Mwami Hamisi Kigundu weetaaga kweyambisa ebyo ebigambo byatugambye nga tumalako omwaka 2020 okwefumiitiriza okukkiriza ky'oli okulowooza omanye nti osobola okufuuka ekyo Mwami Hamisi Kigundu kyali bangi be yasoma nabo bangi be yakola nabo naye yatuuka naga nti kaakati ke kaseera neetaaga okuzuula future empya ayina ekigambo kye yagambye muganda wange ali ku kamera njagala kukubuuza ekintu kimu abantu b'otambula nabo bakwongerako ki bw'obadde otambula nabo mu 2020 mu 2021 ogenda sigala ng'otambula nabo oba nedda ebintu bino tetwagala kubirambula kubitambuliramu kubyeyagaliramu naye njagala kikusseemu embeera nti bwe mbanga kiri mu ggwanga Uganda nga Lugonvu asobola ogitambuliramu nga Lugonvu asobola okubeera mu makanga gano lwaki gwe tosobola gabeeramu lwaki gwe olowooza nti olina kubeera mu bupangisa oyinza okuba nga gwe njogera naawe okolera mu Arcade naye mu Arcade mwokolera Mwami Hamisi Kigundu yali abaddeko mu Arcade okitegeera mu Arcade mwogamba nti oba oli awo Mwami Hamisi Kigundu yali akoleddeko mu Arcade yali asasuddeko ssente za rent ekibuuzo ekiriwo nti gwe ogenda kukyusa ddi obwongo bwo okuva ku kulowooza okukozesebwa okuva ku kulowooza okutunuulira omusaala okulowooza okusasuliza abapangisa weegomba abantu nga bano bw'obeera mu bulamu obulinga buno nga tomanyi nkyayo togenda kumanya leero oyo 2020 webanga egaanye ekibuuzo ekiriwo nti 2021 egenda kubeera etya mukulu wange sisobola balambuza maka gano ne tugamalayo kati soke tulabe kati eneekola nga ki eno lounge sitting area ya waggulu wantu inawo cinema
cinema gy'olowoolereza ogenda tulinawo cinema project ebeera wano bino ebintu tubibalaga ofunemu ekyokuyiga. Bw'ofuna ekyokuyiga osobola okumanya nti abasajja be mwegomba bazaalibwanga bano. Kino kimpa courage ne challenge ng'omaze okufuna challenge nti abo abasajja baatuleka weebake ofumiitirize ofune kye bayita courage obuvumu ogambe nti ntandika. Nali njogera n'abamu ku basajja ng'abo ne baŋŋamba nti era okitugambyawo nti tewali ssente zimala kutandika naye ekyo ky'olina kye kitandika. I did not have capital, I had talent ey'okwogera ku mikolo. N'oŋŋamba nti yes osobola okutandika kati ntandise. Bw'obanga omusajja ali mu ggwanga erya Uganda asobola okuba n'ebintu bino, lwaki gwe tosobola kuba na bintu bino mu ggwanga erya Uganda? Byogeddwa era bingi biwuliddwa okuva wa Hajji Hamis Kigundo. By'osobodde okuba ng'owulira bijja kukyusa obulamu bwo si mwaka 2021 gwokka wabula n'omwaka 2022, 23, 24 okutuusa oba oli awo obulamu bwo ne generation ezirijja. Teweetaaga kusinkana Mwami Hamis Kigundo, weetaaga kuwulira ebigambo ebiva mu Mwami Hamis Kigundo bisobola okukyusa endabayo n'ogenda okuddamu okumusinkana nga muli ku level y'emu era ng'omuweera obujulizi n'okusingawo nti bye wayogera ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa December omwaka 2020 byakyusa bwe bityo obulamu bwange. Nze yali atolowooza nti nsobola okufuuka wendi ku lwaliro kiikino kyendi. Tukwebaza otuwadde akadde kawanvu n'otuwa ebigambo ebirungi ate ebigambo ebizimba. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kwagaliza bwagaliza omwaka omujja ogwa 2021 ogw'emirembe ogw'enkulaakulana wakati nga weefumiitiriza ate ng'okulembeza okutya Katonda. Mubeere bulungi, mweraba.